Hallelujah, hallelujah. VJ Jonathan nga bulijjo batusaako gospel movies. Ensonga eri mu ddiiro ya Nasuti Miracle Center. Nasuti Miracle Center y'ekkanisa mwe nalokokera eyandera okuva obuto. Era nga wetwogerera saa zino tugenda mu maaso n'omulimu ogw'okuzimba. Naye nga twandyetaaze obuyambi bw'abo Katonda baabalungamizza okuyimirira wamu naffe. Yensonga lwaki tuleese omukisa guno eri abo Katonda baanaakwatako. Kubanga twagaanye obuyambi bwe tutategeera bulungi obuva mu bitongole ebyenjawulo bibeerako strings attached. N'ensonga lwaki twagambye nedda katwogereko n'abantu awulira nga asobola okuyimirira naffe. Nga kanisa woogiraba bw'otyo mu mbeera gy'erimu ayo yo level gy'etuuseeko tuli kulwanagana na kusereka na kumaliriza erinnya lya Mukama lye liba liweebwa ekitiibwa. Kubanga omuntu omu yaŋŋamba nti olaba Katonda afaayo nnyo ku mubiri gwaffe nga yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu. Naye ate ekifo abantu abangi bwe bajja yeekaalu z'Omwoyo Omutukuvu ez'enjawulo we zijjira okusisinkanira Katonda tekisaana nnyo okubeera nga mutuufu kirungi. So ku lw'ensonga eyo tuzimbire Mukama. Actually nkineewuunyisa nti Katonda ku bugagga bwonna by'alina n'obuyinza atulekera ffe omukisa okukola ebibye. Singa Katonda yayagala bintu matiri bonna nga afa ku ssente yandibadde alokola abagagga bonna ne babeera nga bakola omulimu guno gw'okumuzimbiranga. Naye ate yalekera ffe obuvunaanyizibwa mu butono bwe tulina n'amaanyi amatono gano ge tulina tuyimirire tumulage okwagala mu ngeri bwetyo. So ky'olina tujja kyaniriza ku nnamba ezo z'olengera wansi ne Mukama naye anaabawa omukisa. Nasuti Miracle Center. Mukama abawa omukisa. Tuzimbe ennyumba ya Mukama ne Mukama aweebwe ekitiibwa. Ennamba oyinza okusanga amannya agamu mu Mukisa Jonathan amalala Mukisa Nkulega John mwojjo okuzisanga Airtel ne MTN zonna. Mukama abawa omukisa. Waliwo abantu nga Mukama abawadde omukisa era nga bambi bakiwulira muli okwagala okukolera Katonda. Naawe bambi kyonna ky'olina Katonda akisanyukira ekibanga kyakukola mulimo gwe. Twagala okwebaza abantu sofa Mukama bwe yakutteko abatuwadde emiti. Sofa twakafuna emiti 5 ku 6 nga bagituwadde tufunemu embaawo. Mukama abatuweere nnyo ddala omukisa. Waliwo abatuwadde emitayimbwa twebaza n'abasindika ssente zaabwe okutuyambako mu nsonga endala abakozi n'ebirala. So twebaza Mukama tumanyi tujja kumalako tuyimirire ffenna tukole omulimu gwa Mukama teri kufiirwa mu kuweereza Katonda. Mukama abampeere ddala omukisa nja kusigala nga mba updatinga ku buli kimu ekinaaba kigenda mu maaso. Kijja kuba kirungi nga naawe olina ettaffaali lye wateeka ku mulimu gwa Mukama nga kanisa eyo liweeyimirira n'ekola omulimu abantu ne bakyusibwa nga badde eri Katonda mutuufu nga naawe olina kye wacontributinga. Naye kanisa eyo nga woogiraba bwetyo bweri era abantu bagisabiramu bajjamu overnight bulisa enkuba n'ebakuba bambi ne byewaayo ku lwa Katonda. So tukole Katonda kyayagala ekyokubeera nga tumusaamu ekitiibwa. Bibuli egamba nti osangamu Mukama Katonda w'ekitiibwa n'obugagga bwo bwonna. Mukama abawa omukisa. Katweteekereteekere yes okay. VJ Jonathan nga bulijjo nga tetunnatandika tugenda tandika n'akayimba okuva mu Kings West Studios. Kings West Studios nateera njagala okugibategeeza mwenna oli eyo oli muyimbi jangu okole naffe audio production ya producer Reni Kasubirubya tujja kwaniriza bulungi nnyo. Yes, alenga nabagamba nti wokola album naffe namba tukuwa omukisa gwa free liriko videos nga za bwereere. So tolwawo jangu okole naffe ne Mukama naye anaakuwa omukisa. Atwetaazo ojja tusanga ku namba zino wammanga 076 001 666 55. Eyo namba MTN kanjiddemu 076 001 666 55. So nga naawe alina Airtel tolwawo okukuba kwene namba gye ngenda okukusomera. Owa Airtel wandiika 070 65 091 05 kanziremu 070 65 091 05. So okube ku namba ezo okolebwe music omulungi ennyo ne Mukama naye anaakuwa omukisa. Weewaawo nga wawulira kano ke tugenda okutandika nako kava mu Kings West Studios. Mukama abawe omukisa.
nga bwe wakola mu nnaku ez'edda Mukama bw'ayagala obeere nga bwe wabeera mu nnaku ez'edda lulingo tematema lakabu sikwe wuye yafumita obusota eyakaliza amazzi g'ennyanja amaanyi go galaga wambuuza yimiriro yambala amaanyi mulokole tanulo yambala ebyambalo byo olokoka mulokole yambala amaanyi gageta yimirira toyuganga Aba Mukama yakuwa obuyinza nakufuula embazzi y'erwana yegwe embazzi yange Rwanda era gwe ndimenyesa amawanga era yegwe ndimenyesa embalaasi looya gyebagala nnungi mbazzi ya Mukama kira butalase tanulo yambala ebyambalo byo olokoka mulokole yambala amaanyi gageta yimirira toyuganga oli mukono gwe kumulayi fulijoyo mukono gwe sumulule njegere mbulago sumulule nawe sukuka tanulo yambala ebyambalo ayisayoni wulira olokoka wewaddeyo mu mikono gy'omulabe kyokola nga si kyekituufu yimiriro yambala amaanyi weze ekigambo kya Katonda kyekisale ekyobo ky'obubiri obutuukirivu mu kifuba oziyiza obusaale seppewe ey'obulokofu n'engatto njiri ya mirembe wambatira okukkiriza okunene yengawo n'amazima mu kiwato yimirira olwanyise sitaani anakutyala enkakudda gyali lokole tanulo yambala ebyambalo otyo mulokole yambala amaanyi gageta amaanyi go kubanga oli mukono gwe osolole njegere mbulago sikyemusukuka yambala ebyambalo byo wesiba amazima go leero yambala ebyambalo byo wambatira okukkiriza okunene yambala ebyambalo byo batira ekitala kyo leero yambala ebyambalo byo ogoba ebyakulumbanga yambala ebyambalo byo birira ebyambalo 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 mulokole nawe ebyambalo byo Yes, okay. Tugenda kubeera nga tutandikira ku Christian movie yaffe. Kasita owulira VJ Jonathan, ng'omanya tugenda kwolekera ka kirokole. Akyali ewala sambya kuba kati kaneno saagala okasubwe. Kubanga kalimu ekyokuyiga eky'omwoyo. VJ Jonathan nga bulijjo nze agenda okubeera nga ntutuusaako. Katandike n'okusaba. Ayi Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi, njagala okuddiza ekitiibwa n'amatendo Taata.
nkwegayiridde ossa omwoyo wonna ekisa kyo okuviira ddala mu ggulu Mukama okuyigiriza n'okutegeeza ebyobuziba Mukama eri baganda bange ne bannyinaze mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata leka omwoyo wo omutukuvu atambule ng'era akulukuta eri buli alaba sineema naye Katonda wange Mukama aleme kusigala kyekimu enereme kubeera sineema ku zino eza bulijjo Mukama naye ebeeremu amaanyi ag'enjawulo Mukama agava gy'oli ku Namulondo yo Katonda wange Mukama kubanga kyawandiikibwa nti ebigambo by'akamwa kaffe n'abinywezanga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata era nnyongera Mukama Katonda wange Taata n'okusabira Mukama bonna abanafu abatiitiizi Mukama nti onaabazzaamu amaanyi okuyita mu sineema eno kyenva ngoba dayimoni embi zonna n'amaanyi g'ekizikiza gonna Mukama agaviire ddala Mukama eri omubi Sitaani olw'okubuzaabuza n'obulimba bwonna obwa Sitaani mbulagira okuviirawo ddala mbimenya mbisaanyawo mu musaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era byonna mbiragira okuviirawo ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kubanga kyawandiikibwa nti kitaffe ow'omuggulu kyataasimba kale alikisimbula. Weebale Yesu, weebale Katonda waffe tusabye n'okukkiriza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Weewaawo akyali ewala asambyesambyeko kubanga tugenda kubeera nga tutandikirawo Christian movie yaffe eno nateera nga saagala ogisuwe gye tugenda okutandika olunaku olwaleero. Nateera akyali ewala sambyasambyako nga bagamba Judgment Seat of Christ Film Studios babagenda okubeera nga batutuusaako nga twolekedde byaliyo ng'era bakayise growth ketugenda okubeera nga twolekera oba okukula ketugenda okubeera nga tulengera olunaku luneeno olwaleero. VJ Jonathan nga bulijjo ututandikidde waliwo family photo nga kiraga abawo mu maka muno basanyufu tebalina buzibu bwonna. Omukyala we waka yakeerako olukutegeka kyankya omukyala ow'amagezi Bayibuli gweyogerako mu kitabo ekyengero nti akeera n'ateekerateekera abawaka ekyokulya. Bannaye ekyenkya kituuse kale maama kale mukyala n'omwami yavaayo. Taata ofuna muddi akadde ak'okuwummula omanyi ndowooza omwezi nga guweddeko omanyi ndi bize nnyo mugumiikirize mpaka omwezi nga guwedde ati munnayo oludde okuwummulamu ate n'ekigambo kya Katonda tokyakisoma omanyi mukyala mba bize nnyo naye nekyo nja kikolako era bwe ndaaba nfunye akadde k'okuwummulamu naye bulijjo bw'otyo omwami bw'otyo bw'ogamba kati waliwo yakubira omukyala so omwami aba bize n'ekigambo kya Katonda talina na budde bwakyo bw'amaze ebbanga ggwanvu takisomaako naye agambye mwana afuna obudde kati bamukubira omukyala essimu bakye nga bali mu buzibu bannaye edduka ogenda obijjeyo ebintu ebyo waliwo ensonga bannaye egudde ku kyaki kanyanguwe ngende ngitereze weegendereze mukyala kale mwami nja kwegendereza mukyala layika mukyala munywivu bamwesigako kanisa kyava akwata lundanganya bannaye teyasibamu n'alyoka alusota gwe n'alyoka agipakinga ye naali mu bwangu bannaye omugulukulu omutuufu bwotyo bw'olina okubeera ebintu by'obwakatonda biwe nga priority sigamamu naakola enkya naakola luli practice tebanatuuka ssaawa kangira nsooka ndabe firimu nedda ositukirangamu kati weyatuuka gye bamugambye bannaye ki ekituuseewo bazadde bo babakutte kubanga babadde babuulira enjiri kakati bayibuli gyeziri tulina okugenda tuzigyeyo munaayi kubanga poliisi ssaawa yonna eri mu kkuba ejja yeeyo tugiraba esonze bannange bakebera buli wantu wonna banoonya bayibuli kubanga babazadde b'omwana ono babakutte babuulira enjiri kakati babalina okujja ewaka bakebere oba ne bayibuli gyezire we bazisanga guno gwa naggomola nnyo omukyayino okusanga ne zibayibuli era munnaye baba bafunye ekizibiti ekikakasiza ddala nti bano babadde balokole genda okuwulira engombe za poliisi zituuse kati omwoyo wa Mukama kyava abalagirira nti bannaye bakebereko wano mu muceere genda okebera mu muceere nga bayibuli baali bazikwekaawo kati nno bayitira mu manju poliisi esonze mwanguweeko n'ebisumuluzo babirina ssebo baguddewo banange mukebere buli kintu kyonna mukebere nnyo bannaye kyeva batinkuula amaka g'omuntu tunuulira odduropo zonna bakebere naye nga banoonya ki bayibuli bannaye ekigambo kya Katonda Sitaani akitiira ddala lengera family photo bakasuka bukasusa eri tetulina kye tuzodde ssebo tewali kiri wano kisoboka kiki ekyo bannaye awulira obusungu bannange kati nno bayita mu manju baneeno kati waliwo nno edduka waneeno lwe batungiramu engoye bannange ery'omutunzi kati bayibuli eyo gye baazituukiza
babadde bangi munnange era mu nnaku zino entono makanisa mangi babadde bagakwata kirabeka waliwo abababuulira anti wekiba bwe kityo naffe tulina okubeera nga tusindika ebbaluwa erabula abaganda baffe abalala baleme kubakwata banaye kituufu ekyo kubanga ekisinga obukulu bannaffe abakalokoka abato bayinza okunafuwa ne babivaamu munnange mutuufu ensonga eyo tulina ogikwatako mu bwangu anti banaye nze njefunayo obudde kino kikola ekyokutambuza ebbaluwa ezo zokulabula abaganda baffe banaye weebale nnyo ebitabo bino nayo bitwale newagu mutwale ogenda obitereke munnange kati omukyala munywevu omunyamukyene wakugamba nga ti mulokole oyo aba mulokole munywevu kubanga mu China musango gwa naggomola nnyo okubeera nti oli mulokole kati ne yayiziyisawo zi bayibuli naye nga toyinza kuzimanya bwe yatuuka gye yatuuka kyava akonkona kireka baali bamusuubira abeeno be yali akonkona byakwekengera yenze munnange anti yengira byakwebbirira tunuulira eno ngikoze kuva mu mutima anti wegendereza ebitabo bya Katonda bino munaye bikwekere ddala poliisi erawuna buli wantu banaye mujje mwanguwe mutwatemu ebintu byammwe babayigga kati bambi aze kulabula abalokole gye bali kubanga poliisi baba bakavaawo poliisi yino naye esonze enoonya abalokole tunuulira eno movi ketuyigiriza ebintu bingi tunuulira baganda bange njagala tunywere tubeere b'amaanyi kati omwami yakomawo ewaka yakeera ava ku mulimu kati omwana baami kubanga muwala wa mpisa taata kulikayo ovuddeyo ku mulimu yanvuddeyo kyaki mama wo nga tannakomawo ndowooza taata waliwo ekimukute ku kanisa eyo maama mwami okomyewo nga okomyewo kikeerezi manyi waliwo ebinkuteko ku kanisa eyo taata nze sobola okutwalirayo baagayo bimpe mbitwaleyo weebale awo temanyi bayibuli egamba omwana ow'amagezi asanyusa kitaawe essomero litambudde litya muwala wange taata teribadde bbi kati ne yajja ayogereko n'omukyala alayika alina ekimunyiiziza omwami weebale nnyo okampaako okunywa kano mukyala wampisa assa mu bbaawo ekitiibwa gwe nnyabo uliriza mu kino mukwano gwange kyanga bamukutte kubanga abadde abuulira enjiri wakitegeddeko ekyo kitegeddeko mwami eno communist party yatabuse nnyo erikwata abalokole okimanyi ekyo ggwe okuva leero ebyo byokkiriza bikkiririze waka wano teri kugenda kusaba teri genda ku kanisa mwami beerako serious naawe kati naabeera ntya muŋŋamba mbu nina okukkiriza mu Katonda nga sigenda nakusaba bino ebyokutukwata si bipya tetuyinza kugamba mbu bannaye tulina amazima ge tukola ate nga ate tetugenda kusaba mwami naawe okimanyi ekyo tetuyinza kukola mu nsi ya mwoyo mwami naye ate balikola kyonna kye basobola okukwata abalokole era wemanaaba nga mugenza okusaba waliwo abagenda okubalaba bambega babaloope babakwate tokitegeera ekyo mukyala era bwe banaakukwata bagenda tusaanyawo ffenna nga famire tunuulira olengera okukkiriza kwe nnina mu Katonda kugwanira negamba nga ntadde obulamu bwange mu katyabaga kubanga ffe tuweereza Katonda omulamu kubanga ye yatulaga amazima ng'alokola ensi eno ng'atusindikidde omwana we omu nze ngoberera Katonda era mutuufu nze nfaayo okukola amazima g'ayagala nkole saagala kuyimirira mu kkubo ly'omukyala era eno communist party nkambwe ennyo gavumenti yatabuse tokimanyi ekyo ati kakkanya eddoboozi naawe mwami omwana ajja nakuwulira bino omanyi kye baakoze bakyanga Mr. Kyanga tasobola nakutambula era singa tebabadde bweru babadde bayinza n'okumuttira mu kifo ekyo era bwe banaakukwata bajja kukuba togenda kuvaayo eyo lwaki tompuliriza nze bbaawo bannange nawasa kiki kino naye mwami okumala ebbanga lye tumaze nga tuli balokole tusoma ku bayibuli wegambira nti bali bakwata bali bawayo ne mu makomera kuba Katonda bulijjo asigaddewo amaanyi era obudde busigala bugenda kati omwami okumanya nga banaye okumulaga nti tabyagala abadde yeerimbika mwerimbisi mu bulokole yajjayo ffega afuuweete kubanga
ntegedde nti lino lyekuba ettuufu newe kuba kufa sikutidde. Gwe totidde? Naye ate nze tondowoozaako nze bbaawo. Ojja kuba onswaza gwe banakukwata. Lowooza ku bantu benkola nabo ku mulimu. Ojja kufuuka kivume gyendi. Mukyala. Gwe nnyabo. Mpuliriza kati okuva ku ddakiika eno teri kugenda kusaba. Genda ozanye ezzaala, laba firimu, laba sinema, soopu, byonna kola, naye teri kukola bintu bikwatagana ku Katonda mu maka muno. Mwami omanyi kyokola si kituufu. Mwami kyokola okimanyi si kituufu. Mwami kati ntandise okulaba kikyoli. Okukkirizako bwali bulimba tegwali mazima. Olinga atali mukkiriza. Gwe nnyabo. I'm dead serious. Vera serious. Gospel stuff. Ebya Katonda bye birekeraawo. Mami lino lyekuba linasalawo okukwata. Nina olukusa okukkiriza mu Katonda wange. Lengera akamwa ako kalabe. Tonziramu ngwe nga njogera. Ate mwami tosobola kunzigiza mu kukkiriza kwange mu Katonda. Olowooza sobola kunzigiza gwe. Kyavaamu ku oluyi. Mwami okoze eki kino. Taata jengalozo ku maama tokuba maama wange. Banange kakati zino zensigo Bayibuli zeyogerako ezaagwa mu maggwa. Mbu banaye mbu baba bakyamufu ne babeeraawo. Naye okweralikirira munnange okwensi kuno ne kubatiisa. Tunuulira tezisobola kubala bibala. Mbu omwami yaliko agenda konakone mu kkanisa. Naye we yamala ebbanga nga n'ekigambo kya Katonda takisoma. Sitaani yamuyingidde kati gwe yatandise okukozesa. Abooluganda w'olisula ekigambo kya Katonda ojja kunafuwa Sitaani abeere ng'akozesa gwe. Bannange waba atandise okuyimirira mu kkubo lyange bw'ati naagenda ntya okukuŋŋaana ne baganda bange naakikola ntya nze. Mukama nkwegayiridde nziguliraawo ekkubo. Ndi mwetegefu okugondera kyonna ky'oyagala nkole. Bannange kaakati nno yajjayo Bayibuli asooka asome. Abalokole mumpulirize. Eki kigambo kya Katonda ge maanyi ga Katonda agakolera mu ffe. Era gwe mulokola atayagala kusoma Bayibuli nkusaasidde. Tolina mazima g'osobola kufuna. Tosobola na kukula mu nsi ey'omwoyo. Baganda bange ekitukuza ffenna nange gw'olaba ayogera waneeno kigambo kya Katonda. Tusoma ekigambo kya Katonda tetusobola kusigala kyekimu. Era omulokole yenna agamba mu mulokole naye nga n'ekigambo kya Katonda takisoma. Baganda bange njagala sinema eno ku challenging. Omwami yatwatandikidde yatugambye mutalina budde bwa kusoma Bayibuli abeera busy. Sitaani bwe yanoonyeza bakozesa kati ye gwe yayingidde kubanga alina oluggi olugule anti ekigambo kya Katonda tekirina kifo mu ye. Baganda bange naye ate kano kakutuyigiriza ebintu bingi. Omukyala bbaawe amugambye takyayagala agenda asabe kubanga gavumenti nkambwe nnyo. Bino nno abaala ba baptism by fire twabiraba. Ate agiraba genda okebera video Jonathan. Oba ginoonya yonna gy'ogisuubira. Baptism by fire. Kakati baganda bange aba Kings West Studios bambi mwebale nnyo okumpa omukisa guno. Kyovala mulaba nga sound quality ate yo yanjawule. Eringa ere ya The Rise of the Antichrist. Kati wamala okusoma Bayibuli bambi mukazi wattu. Yazibwamu amaanyi obudde bwakya. Gwe nnyabo mpuliriza ngenda kola naye teri kugenda kusaba. Ompulidde? Taata. Train ejja kuleka naawe. Naye mukyalo ompulira? Taata naawe train ejja kuleka kati omwana mugezigezi. Mulabirabe okitegeera. Kale taata. Ngenze waba agenza okusaba ombuulira. Kale taata tuka bulungi kale. Kakati agambye omwana mbwe alabeerabe maama we wano. Maama muna kye nnina okugamba kiki? Taata ngambye mu ssebo mbeere wano nga nkulaba alaba. Era mbwe oba ogenza okusaba mubuulire. Naye ate bwe nkola ekyo nnya kuba nfuuse Yuda Isikaliyooti. Sirina kye njja mugamba maama. Wow! Kirungi nnyo. Omala okusoma ekigambo okukola homework asoma n'ekigambo kya Katonda kitegedde. Omanyi bingi nnyo munnange bye nnina okwasaganya ku kanisa eyo. Omanyi Bayibuli eyogera mu ngero 22 olunyiriri olw'omukaaga nti abaana mubakulize mu makubo ag'okutya Katonda. Bwe balikula tebaligavaamu. Omukyala ekimubonyaabonya kwagala kukuŋŋaana kati bwe yajja okukuŋŋaana ne banne. Wano bali kuyiga gye bayita okukkiriza kyeki. Tunuulira kati we bajje ne bakuŋŋaana ekisa kya Katonda kitambula mu maseekati gaabwe. Wabeera yekka asoma ekigambo kya Katonda naye ate era kikwetaagisa okuŋŋaanenga. Manyi Bayibuli ekyogerako mu Mebulaniya 10 olunyiriri 25 nti temulekangayo okuŋŋaana ng'abalala we beeyisa. Waliwo amaanyi mu kukuŋŋaana. Ne Yesu akyogerako mu Matayo 18 olunyiriri 2 nti abantu ababiri oba abasatu bwe bakuŋŋaana naye ng'ensonga ebakuŋŋaanya ya linnya lya Yesu agamba mbu ye abeerawo mu maseekati gaabwe. Ate era nga ne Bayibuli ekyogerako mu mubuulizi nti ababiri basinga omu.
so abooluganda mwe abatagala kuŋŋaana naye nno nga mutuwa ensonga anti omwami yaŋŋaana anti bosi wange yagaana bannaye kano kakuba kyalenjinga muyimirire obulokozi obutaliimu kuwakana buba bulimba ffe Katonda teyatuyita kuba batiitizi na kuba banafu we yatuyita twali banafu naye kati yatuwa amaanyi gonna ge tulina tugajja mu kigambo kya Katonda kubanga ne Yokaana ekisuuka essula ya 2 Bayibuli egamba nti kubanga mmwe temuli banafu n'omuyimu muwangudde kubanga era muli b'amaanyi anti w'amaanyi ali mu ffe okusinga oyo ali mu nsi kati bwamala okusoma ekigambo kya Katonda bagamba bannaye Mukama yeebazibwa ekigambo kya Katonda nga kirungi nnyo eyo twavaayo kati olunaku olulala kati omwami yakomawo okuva ku mulimu kolero yakomawo mangu agenda okebera nga omukyala taliiwo obusungu ne bumukwata namuganya ate agenze okuba ku simu onaatusonyiwa ennamba munaye teriiko kakati yensonga lwaki bannaye sikuutira abalokole kugenda mu kkanisa nga n'amasimu gaabwe gali onu abeera mu kyaki naye nga waliwo bizinesi endala zasuubira mbu azikwasaganye tayagala kubaako kyamiisinga abaluganda bino bibayigirize ekikyo kirijja kusigala nga kikyo oba ogeze mu kubeerawo kwa Mukama wakirina essimu kiba kisoboka giteeke mu flight mode yamusanga omwami aswakidde nesigala afuuweeta ova kusaba iye mwami siyinza kulimba mwami n'aswakira era ogeze nga nakugana lwaki olina emputu bannange kyava musukuma eri weeyita ki wano ggwe tokkirizibwa kuddayo omulundi mulala mpulira bannange lengera sitaani kyakozesa omwami eyaliko mbu omulokole eyagendangako oko ne mu kkanisa naye yatandikirizaawo mbu ababizi n'atasoma kigambo kya Katonda n'anafuwa kati sitaani wanoonya bakozesa munnaye agenda okulaba nga waliwo wuuyo kati omukyala kubanga yawangula gavumenti bye yali etaddewo n'abiwangula byonna sitaani ko ye ndikayingire mu bbaawe kati nno omwami omukyala yateekateeka bulungi nnyo munnange ebyokulya wabeerawo kwekwasa anti emmere ngiteeseteese bulungi nnyo kyaki agenze ku ssomero ndiye agenze sokuleka tabanga ayagala genda kusaba ayagala genda kusaba nnyabo ku kkanisa kyavaamu ekika mu maaso mwami kikyokola ne wano toyitewo fiira mu kkubo naawe dde emabega olina kusigala wano tokkirizibwa kufuluma wano kigezeeko obugezi ondabe kigezeeko obugeza mukyala kwe kugamba bannaye kikino kyayingidde omwami wange munyiivu mukambwe nesigala gatandise okunywa naye mbu yaliko omulokole abaluganda Bayibuli eyogera ku nsigo zino Matayo 13 ezitaba na mizi ezikkirizaako kaseera buseera naye embeera enzibu gwejjawo nga ziggwa kati yagaana n'ogenda okukola ali ku TV musanyufu muzibu kubanga omukyala tagenze kukola tagenze kusaba mbwamulemesezza bannange omukyala emirimu gy'awaka gyonna agikola omwami tayinza nakwekwasa nti oba nsonga eno oba eri kyava agenda asabe gambe Mukama Katonda wange kikino kyennina okukola munyini olutalo kati lwa mwoyo Bayibuli egamba tetulwagana na mubiri na musaayi kati nno yajja amuteeketeekere bambi ebyokulya byonna omwami aleme okwekwasa sokuleke tabanga ayagala agenda kusaba ono ayisemu kati alowooza mbu omukyala aleka afulumyemu kati n'omukyala tannafuluma ali kumuzanya naye bubadi ebintu byazeemu kati sayansi sebo byazeemu obwongo wano bwe bunaasaba ona agenda ku kyaki onawe omubaza akabadi nti ofulumyemu kati bwafulumamu mbu agende ebweru akunoonya kumbe wano gwe mukisa guno gwe mukisa mazima gennyini ayeyeyeye omukyala yafuluma guno gwe mukisa mazima gennyini bannange agenda kusaba byakuwaguza omuntu ayagala Katonda bwatu wabeera taba na nsonga kati n'omwami kumbe naye yali akitegedde nti omukyala ono ajja kwagala okusaba yali yeekwese mu nju kati agamba nja mumugoberera bugoberera tajja kumumanyira nti agenda kusaba mwami kiki kino lwaki ongoberera anti ogenda kusaba so ogenda kusaba nnyabo tugende nange nkugoberere siyinza nakikkiriza nti kino ate kyofuuse kati omukyala akimanyi nti ono mwami si mulokole munywevu yabivuddemu wanaategeera gye bakuŋŋaanira ajja kubaloopa nti basabira eri mu gavumenti kati omukyala kye yakola kwe kwawuka agende ku mulimu gy'akolera aganye ogenda ku kyaki n'omwami agamba nja kujjayo leero yaganye okukola yatuuka ku mulimu n'omwami niwuno naye atuuse sebo naawe leero ze ntuuseewo nzize
Hey, Dal. soko mbulire bitambula bitya wano How's business been? kati no yefudde ngambwe ayagala nnyo mukyala waze kumulabirirako ku bizinesi wano abeerewo okwo kyava afuna n'akatebe n'amawulire agajiyeyo ko mukyala n'agamba bannaye leero luno omuntu alayika bamulemeseza ogenda okusaba wamutunulako tunulya eno movi Just this one. That's all. kakati kyava adda ku This masimu back for you. mambe mukyala yeebuzeebuzeeko ng'atunga ne byatunga tabitegera omutima guli ku kkanisa guli eyo katonda we kale Next time. kale tujja kulabagana ali ku masimu naye nga ki kyafa omukyala tagenda kusaba yakuba amasimu n'akubira ono we bamukubira alo Okay. kale tewali buzibu oyo amumaze kale kati yalaba nga obudde bugenze kati omukyala amisinze service takyasobola gisanga kwe kumugamba nfulumamu naye era togenda kusaba nkomawo kati musanyufu kubanga leero alemeseza omukyala okusaba kyala kwe kutunula n'agamba ayi mukama katonda wange kikino ekyayengedde bba wange kakati abooluganda tuli mu mulembe ng'abakyala bangi baanafuwa baava ne ku kristo kubanga abaami baabwe baabagaana anti munnaye omwami kyakoba ze nakyenja nakyo omubba wange yagaana ate saagala kumunyiiza Matayo 10:37 Bayibuli egamba nti oyagala mukyala we oba omwana we oba bbaawe oba ekintu kyonna okusinga nze oyo tansaanira kati bambi omu ku basisita b'okkanisa kwe kujja mukyekingeko kwame wakolera kwe kumugamba anti leero tewaze kusaba nyagadde kuzuula obadde oli otya kwe kujja wano wookolera anti munaye jangu tusooke tunyumyemu kati yatandika okumunyumiza bambi embeera gy'ayitamu anti munaye bba wange yakyuka okuva bakyanga bwe baabakwata anziyiza okujja okusaba tayagala nsabe ayombayomba waaba ava ku mulimu n'okunkuba munnange ate kati ekizibu ekiriwo angoberera buli we mba nvaayo kikati kiba kizibu okumuleeta gye tukuŋŋaanira anti munaye nkiraba ekikulumala kubanga togenda kusaba bambi sobi nkimanyi kyoyitamu kati si kyangu gy'oli naye kati waliwo omukisa ogw'okumanya amazima gwe kyewakola kituufu ekyokubanga ogoberera katonda kyayagala tetujja kuziyizibwa n'ekigambo kya katonda katukisomere leka tufune okukuŋŋaana omanyi bayibuli egamba babiri bamala Matayo 18:2 Bayibuli egamba babiri oba basatu bakuŋŋaana ku lw'erinnya lyange manyi namba katonda gy'atandikako y'abantu babiri naye munaye waliwo abantu abamu baagala mbu bantu basooke baweere 1,000 bamu bagamba sibuulira mu bantu batawera 1,000 ogamba bannaye ate amalala ago kati baatandika okugabana nga bali ku sharing ekigambo kya katonda kati wenawanga bagabana ekigambo kya katonda nga nange nyongera okugabana naawe abaluganda muvi kenakoze olwaliro nkajje ku mutima gwange eri abo bonna abanafu abaatiitiira nga wali oli mulokole naye ate nga wetwogerera wagamba nti naye bba wange yagaana anti boosi wange kati nkola mande to mande bayibuli egamba ayagala ekintu kyonna okukisinza nze oyo tansaanira Matayo 10 tandikira ku 34 paka ku 39 ojja kukizuula baganda bange ebiseera bino bye tulimu si bintu byangu tewali nsonga gye nnyinza kuwuliriza eyinza okuwulikika ekimala gyendi eremesa omuntu okusaba waliwo mukwano gwange bana mutumidde nnyo mukyala musumba Ibanda Rest ne musumba Ibanda Peter bambi mbatumidde nnyo aba Fountain of Living Water Ministries mu Kisozi mbatumiddeko nnyo naye mukyala we yali ampa obujulizi n'agamba nti yafuna omulimu nga gumuwa kakadde kalamba ak'essente naye nga bamukugira okusaba kale nga bamukirizaamu ennaku ezimu naye ng'ennaku ezimu asabira ku bonkenke n'agamba katonda nti guno omulimu ngukooye mufunire omulimu omulala mukama nze guno ngukooye ne yeegoba ku mulimu naye oba omuntu asobola okulekawo omulimu ogumusasula akakadde nga n'allowances tozitaddeeku naye nga gumusasula akakadde naye ng'ensonga emulesaawo lwakubanga gumulemesa okuweereza katonda kati gwe gubasasula emitwalo simanyi emeka mbu boosi munnaye boosi oyagala omulimu gw'okusinga kristo ng'omanya manyi bayibuli egamba munnaye mu Yokaana ekisooka lunyiriri ensula yakubiri okutandikira ku 15 temwagalanga nsi kusinga katonda katonda yabanga abeera nambeemu ng'ensonga omuntu gy'ayinza okumpa nembanga agiwuliriza osanga nti toyinza okujjako okuŋŋamba nti saagala katonda kimala naye abooluganda bayibuli egamba nti tetunnawakana n'okutuuka ku kuyiwa omusaayi
Banaye ekigambo kya Katonda bulijjo gaba mazima. Kyentegedde nti nina kusigala nga ndi mujulizi mu maaso ga bba wange. Ekyo Katonda kyanjagaza kituufu. Andi bulijjo Katonda atulaga amazima. Era yalaga amazima ge we yasindika omwana we ku nsi kuno okulokola abantu abali mu kwonoona. Era yatugambirawo nti wajja kubeerawo okuyigganyizibwa, bijja kubeerawo okukaluba bye tujja okusisinkana. Era tutafuna kulungamizibwa kwa Katonda nga tusomye ekigambo kye. Okukkiriza kwaffe tetusobola kweyongerayo. Tetuyinza kusigala ku kkubo lino nga tetusoma kigambo kya Katonda era nga n'okuŋŋaana tetukuŋŋaana. Banaye ekituufu nkuwulira. Omanyi nange we nali nga naakalokoka nga nzikiriza Katonda omulamu ankulembere. Nange nayita mu bulumi. Abantu baagezaako okunziyiza. Famire yange yatandika okuntiisatiisanga. Bantiisatiisanga emirundi mingi. Nange natya ne ndowooza nti nnyinza okumenyeka oba ne mbivaamu. Naye nali sisobola kitegeera. Ne ŋŋamba banaye si ky'ekintu ekirungi. Nakola kikyamu okulokoka. Lwaki abantu bano abanaddiini abalala bonna banjeregerera banvumirira? Manyi waliwo abatya okulokoka lw'amadiini ge balimu bajja kuswala. Naye Katonda nannyamba n'azibula amaaso gange. Kubanga Sitaani nti yali alikozesa famire yange n'abantu abanneetolere n'abanaddiini mu ddiini bye nali ndimu okunnemesa okugoberera Kristo mu mazima ge. Nga baagala bansigalize mu katego ak'eddiini ako lye nalimu. Omanyi Sitaani bulijjo mulimba era mubi nnyo. Kuba yayaga we nazuula kino naweebwa amaanyi kubanga Sitaani yali apanze mbw antwala mu kibonerezo eky'olubeerera eri mu Geyeena. Ne ŋŋamba nti nedda kenzudde amazima nti Sitaani ne waanaagezaako atya okunziyiza nze ndi mwetegefu okusaddaaka buli kintu kyonna ku lwa Kristo. Amiina muwo amiina. Ulira famire yange n'engigamba nti okugezaako okunkaka okuva mu Kristo tekijja kukola makulu kubanga nze neewaddeyo dda ku lwa Kristo ndi mwetegefu okukola kyonna kyonna ekyetaagisa ku lwa Kristo. Naye Mukama yeebazibwe. Era okuva mu ebyo byonna baalekera okuyimirira mu kkubo lyange. Oyo Sitaani mwennyini yabakozesa wadde bansekerera banvuma bankuba baŋŋoola. Naye kati munaye essaawa ne kate kyakuza bukuza kukkiriza kwange. Anti Katonda we yannungamya kyannyamba okuyita mu ebyo byonna. Anti mbadde sikimanyi nti naye ebyo biyiseemu mukwano gwange. Naye ate okukuŋŋaana kwe tuva okukuŋŋaana wano nga kinzimbye nnyo. Kitegeeza okugoberera Kristo mu nnaku zino ez'oluvannyuma si kyekintu ekyangu. Kati nfunye okubeerwa kwe neetaaga. Newankubadde bba wange antulugunya, nina okusigala nga ndi mujulizi omunywevu owa Kristo, sirina kuggwaamu maanyi. Anti kitegeere nti bulijjo Katonda abeera mulungi. Amiina. Olaba bakuŋŋaanye babadde bubeezi bantu babiri naye ate bazimbiddwa. Olaba amaanyi agali mu kuŋŋaana mulokole. Kakati olunaku olulala lwatya okugenda okusaba byakwebbirira asooba mpolampola omwami tawulira. Asooba mpolampola ate Mukama yamuwa ekisako olw'omwami ne yeebaka. Olujja olusaawa mpolampola terukubakerere. Tetunnatuuka abooluganda ku leve eno ng'olina omaze okulwana ne gavumenti n'ogiwangula ate kati waliwo n'eri eddaala abooluganda. Bannange omuntu ayagala Katonda bw'atyo bw'abeera. Omala bumazi olunaku lumu nga tosabye naye nga wenna owulira omutima tolina mirembe. Bannaaye kati ono yaleeta piki yo okugikanika. Anti munaye nnamuko obuzibu ne piki yange. Leeta nsooke ngikeberekebereko. Waliwo ababatunuulira abakulu b'okukyala awo. Kati ne twajja mu kusaba. Omukyala leero yakedde dda. Bannaaye mugende mu maaso. Nze nja kusigala ebweru nga mbalabula singa wabaawo ekikyamu kyonna ekiba kiguddewo. Anti munaye naffe tulina okufuna abatulabula. Bwe bataatulabulira tuyinza okugwa mu buzibu. Anti Sitaani Dragon emyufu eyo yafunye dda abantu munnange be beekozesa. Okubeera nga balinga bambega baabwe. Okimanyi nga nabaddeko mu kukuŋŋaana okumu bantu bangi babakutte era singa tutwabadde bangi naffe ku kkubo okuteekayo bambega baffe abatulabula ndoza ffenna bande tukutte. Naye bannaayi Katonda yeebazibwe nti okuyita mu bino byonna bye tuyitamu era tukyasigadde nga tulina okukkiriza mu Kristo.
kale katusomeko ku kigambo kya Katonda Page kati 625. baatandika okubeera nga basoma ekigambo kya Katonda naye abooluganda bwe baba basoma wane nange nja kubeera nga njogerako nammwe abooluganda tuli mu mulembe ng'abalokole munaye balimu okutya n'obunafu bonna naye ate nga bayibuli ebintu bino tebitukweka abooluganda olaba nga bwe bakuŋŋaanye bwe batyo mu China bw'ebitoge bibeera kizibu osanga kanisa mbu yabalokole bakuŋŋaanye lwa Sande bali mu kutendereza bali mu kuba ttendo nga ffe bwe tuli mu Uganda ffe tukyalina eddembe eryo naye mu China byakukukuta nnyo era kanisa bwetyo mufuna bwe mwekukuma ne musoma era kyabeerako ko ne mu biseera ebikola by'abatume nga beewa beekwese mu nju era bino bye mulaba ebyaliwo mu covid wano eno jjukira akaseera ke twalimu mu covid bannange kakati era baamala osoma ne babikula basome n'awalala be twalimu mu covid wano nga byakukukuta ateno kwe kugamba nze ajja okusomako awo ebintu byali byakukukuta nnyo mu covid era nga bakusanga kuba musango mulwaki mba mukuŋŋaanya kaakati bino ebizimba amatiribo nabizimba mu makanisa abasumba ne beewaana nnyo nga bwe bataddemu ssente bijja kusigalawo naye kijja kutuuka ekiseera ng'abooluganda si kyangu kugenda kusabiramu nga kizibu nga kanisa ekutte trendi endala so mbabuulira bino lwakuba njagala munywere mwenyweze kyenva nkola muvi eno njijja ku mutima gwange nti kanisa ekutte trendi endala naye ate ekisinga okunkwasa ennaku kiri nti ekkanisa teteekeddwa kimala tebeeteeseteese kimala basigala basuubira bulamu bulungi kugenda mu Amerika kufuna visa kubeera mu bulamu obweyagaza munaye be basuubiramu naye ate nga ekinsisa era ekinsanyusa ku Kristo bino ebintu teyabitukweka Katonda waba anyumya naawe Yesu waba akugamba okukugoberera bino tabikukweka akugambirawo nga akuwa invitation mu bulokole nti oyagala okungoberera weetika omusalaba gw'ongoberere bannaye mpulira bulungi gwe tumaze okusoma banaye kati nkitegedde bino byonna bye tuyitamu ng'okukwatibwa okutulugunyizibwa si bintu bipya ate tulina n'oluyimba olw'okutendereza Katonda kyerunzijukizza anti bannaye nti Musa bwe bamugamba akube ku lwazi amazzi ne gavaamu bannange wulira nti ekyo kye yakola kyali kikola kyakukkiriza wulira gwe basanyufu nti ne Dawudi we yakuba ennanga ye y'okutendereza Katonda mutima gwe yali ajjudde essanyu manyiwe Dawudi yali muweereza wa Mukama w'amaanyi ayagala nnyo Katonda kubanga yalina okukkiriza wulira gwe njagala owulira omukyayina w'atendereza Katonda wulira Yobu we yafiiriddwa byonna yasigala alina okukkiriza mu Katonda koona gwe kati no waliwo naafaanana Jackie Chan anzijukiza firimu za Jackie Chan zinalabanga ennyo edda naye kati neewaza Mukama be yabinzijjamu kati neweereza wa Mukama nkola zino ez'okulokola abantu okubaza eri Katonda abaluganda abakyali mu buwambe bwa sinema ezo muziveemu mulokoke ebyaddala kubanga zirimu amaanyi g'ekizikiza amanya ge bakozesa Dragoni wewanga simanya g'abazanyi ba Dragoni kampani ebeetera okukozesa Dragoni Gate biki ebintu ntuweebityo ebiragira ddala nti munnaabo baweereza Bwakabaka bwa kizikiza sibawagira abalokole kulaba sinema ezo mukube mutte mukube fisiti zibayigiriza idea za kuwolera ogenda okuvaawo ng'ekigambo kya Katonda ekyokugamba mbusonyiwa okirabira ddala nga kizibu sooka owulira oluyimba luno ulira gwe naye ng'era essanyu we baluganda lye balina naye ennaku zino waliwo abooluganda babeera mu kanisa bali mu kutendereza Katonda naye nga bonna banyiivu bamugamba buuka tayagala buli kimu gwakulagira bulagizi nogamba abaluganda bano balokoka biki nga tubitegeera kubanga okutendereza Katonda kyekintu ekyandiwadde omuntu essanyu okuweereza ku Katonda gwe okumenya emira y'oluyimba nga kyandibadde kya ssanyu nnyo n'abantu b'ensi abooluganda ne batusinga abaganda nga batendereza kabaka waabwe ne batusinga ffe abalokola abasinza Katonda waffe ataggwawo kabaka ow'eggulu n'ensi bakulagire bulagizi mukubire engalo bubuukire nga biringa byakukaka abooluganda tweddeko kinnumira ddala ekyo kano nkasindikidde ekkanisa ya Kristo bulira gwe
Iye kati no bajja bamaliriza oluyimba naye nga munnange kati emyezi 6 wegyayitawo oluvannyuma lwa fellowship says twadda ku mukyala gy'atungira ekyalaani kye omwami Kolo yajjayo tunuulira kati waliwo abaali babuuzabuuza bano poliisi yatuuseewo dda omwami we atuukira kati omu ku bapoliisi kwe kumulengera banaye twasoma ffenna okimanyi ekyo nkujjukidde banaye nga si kyangu kyakusangika kikyokola wano anti wano munaye mukyala wange wakolera okay so kale nya ndeka nsobola okwogera nabo bano omanyi waliwo eyatubuulidde nti mukyala wo mulokole akkiriza mu Katonda omulamu ennyo owa waggulu ennyo muyinza w'ebintu byonna so ke tuzze okukebera wano abo tebalina byakkola musooke mukwateko wawano neffege yonna mwe munyweko nze sirina budde bwakukkiriza mu Katonda si mulokole naawe andi kisingako waba nga si mulokole kubanga abalokole bonna bamenyi b'amateeka mu China yonna bayiggibwa kansuubira okimanyi omanyi gavumenti yataddewo ebiragiro ebitali byangu ku balokole bonna betusanga era munaye twawulidde nti waba mukazi wo nga mulokole munaye mulabule siyinza nawe kumuleka kulokoka kubeera nga mulokole siyinza kikkiriza ekyo naawe siyaleka naawe kale katugende bwe kiba bwe kiti anti kana kamba werekereko kamba tambuzeeko bannange Yoli munaye mulabe muteekeko eriiso eryojo aba mulokole famire yonna ejja kuba mu buzibu ekyo nkimanyi kati nayalaba neffege banyembu kubanga ayagala abalage mbu sitalinamu Katonda yenna kati kino kyamunyiiza yawulira ogusungu omukyala ayagala kundeetera bizibu yadde waka anywedde effege alinza omukyala tannakomawo munyiivu sitaani kye yakoze kwe kutuma abapoliisi bagendeyo nga omwami yero gyaliyo omwami afune ensonga ey'okunyiiga ebyo sitaani yaba abipanze ayagala kyonna byonna byakola kwayagala kunafuya mukyala kubanga akimanyi omukyala tatya gavumenti yeewaayo okugoberera Kristo nyabo era ova kusaba ye mwami era munaye simanyi siyinza kulimba poliisi ezze ku dduuka lyo ng'erina byekubuuza era singa sibiyingiddemu singa kati oli mukomera lwaki tolekerawo kugenda kusaba ggwe nnyabo kati mwami olumbeera mulokole wa kika kyatasaba nze ebyo mbikooye katemba oyo omukooye bannange kati mbeera mulokole kinga tisaba mbeerawo mulokole waabwe oyo olwakubanga omupoliisi oyo nali nasoma naye era yagambye buli akkiriza mu Katonda omulamu omuyinza w'ebintu byonna abamumenyi w'amateeka kati naakugamba n'okugamba nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna ng'era naye akimanyi nti omuyinza w'ebintu byonna yali waggulu wa buli kintu gwe nnyabo byokkiriza bigenda kuleeta obuzibu ku bulamu bwange by'ebiseera byange by'omu maaso n'eby'omwana waffe mwami okukkiriza kwange mu Kristo kugenda kujja kukyankalanya kutya obuseera byammwe eby'omu maaso ebyange ebyo n'eby'omwana nze nga sikuyingirira mu byokola ebyokwagala okuyiga ssente sikuyingirira era nange sikulemesa kugaggawala na kunoonya bugagga bwo lwaki nze onyingirira mu byobulokole nze sirina bukyamu bwe nali nkokozeko ng'onyabo olina okubeera mu kiraasi eno communist party entemu nnyo babi nnyo bajja kukola ekibi bali kukwata abalokole bonna olinga atakimanyi era omuntu omu yekka omuntu omu bamukwata nga amulokole famire yonna bagibonyaabonya ku lwekyo era kimanyi ge mazima era bwe bakukwata ggwe si ggwe wekka tebagenda kunkuza ku mulimu tebampe promotion nekyaki bagenda kumugoba ku ssomero eyo engeri gy'ogenda okukosamu ebiseera byaffe eby'omu maaso kyenkugamba ekyo era singa onkyankalanya ne bannemesa okunkuza tonnenya singa nange sikulaga kisa kyonna ompulidde tewajja kubaawo ngeri gye nja kuleka wano obeere ng'oli mulokole wano tekijja kusoboka ekyo sebo kino nkikugambye emirundi n'emirundi nti Katonda omulokozi w'ensi yonna yalabika mu bulamu bwange nze nawaayo omutima gwange okumugoberera era nti abamukkirizamu bokka bwe bajja okubeera n'ebiseera by'omu maaso ebitangaavu ogezaako okunnemesa okukkiriza mu Kristo kubanga gw'otidde gavumenti byegenda okukukola n'okutulugunyizibwa kwonna naye ate nze sitidde kubanga sirina kikyamu kinali nkoze gwe totidde bannange wonaddayo okugenda okusaba gwe nja kumenya ebigere ebyo
I'd rather take care of you. Malaga kulabirira ng'oli mulema okusinga okubeera naawe ng'otambula n'ogenda n'okola ebyewa Katonda ng'oli mulokole. Sijja kuva mu bulokole nze mwami ne wonkola ki kyavaamu kuba oli olwo sobola kuziyiza gwe. Okyali mulokole era okyali mulokole okyakkiriza gwe. Ndeka mwami ontulugunye mwami onkuba okyali mulokole. Bano baali basanyufu lengera family photo edda bwe baali nga abasanyufu. Mwami ndeka mwami bannaayi tunuulira lengera omwami kye yakyuka. Bannange tunuulira. I swear. Ndayira If you keep your wonna alemerako that's it. We're getting a tugenda divorce. kwawukana. Sitaani yayingira mu mwami naye sitaani waakuyingira akubeera ddala embalaze obeera ne DNA ya sitaani ofaanaganira sitaani tewabeera njawulo. Yakuba omukyala naye nga toyinza nakukikkiriza. Manyi muto wange bayita Mukisa Victor lumu yali abuulira n'agamba nti buli muntu afaana n'abantu beewaabwe. Omanyi kitaawe nga ye sitaani okolera ddala sitaani nga bw'ali era kitaawe wabanga ye Katonda. Munnange naawe okolera ddala Katonda by'abaafaanana. Kati nno bambi omukyala atandise okuyiwa omusaayi. Bino byegamba Bayibuli byegamba tuneekuba kuyiwa musaayi kula Kristo. N'agamba bannange kati bba wange atandise okulaga kala z'entuufu n'okunkuba yatandise okunkuba atandise okunzigiza nze okubeera nga ndi mulokole. Sitaani bannaye tunuulire abooluganda bwe munaddirira ne mugaana okwekasa ekigambo kya Katonda sitaani ajja kubayingira mmwe. Ayagala namuntu awukane n'okwawukana. Bannange musaba amugambe ayagala baawukane kubanga omukyala agaanye okwegaana obulokole agaanye okwegaana Yesu naye nga tewali nsonga etegeerekeka lwaki omuntu yandibadde anafuwa okuva mu Kristo kubanga ffe kye twakkiriza. Manyi Yesu agamba nti angoberera nze yeetikka omusalaba gwe Matayo 10 nayo lunyiriri 3:8-39 nti angoberera nze yeetikka omusalaba gwangoberere. Kati awulira omwana nga ayita kwe kwetereza tayagala mwana abitegeere. Mama sokola be uniform yange yesomero eyulise. Njagitunga tofaayi. Mama sokoleke. Obadde ki ayaya mama. Ndi bulungi mukwano. Tateerazeemu n'akukuba. Nedda kiri bulungi. Tayagala nno abeere taata abeere mubi eri omwana. Naye mama edda taata yali atuwagira mu kukkiriza kwaffe Katonda. Lwaki kati yeeyisa bw'ati? Edda yali atuwagira. Naye mama ffe tukkiriza bukkiriza mu Katonda omulamu tetulina kikyamu kitewali kikoze lwaki taata ekyo tasobola kukitegeera. Ani tayagala munnaaye mbeere mukkiriza kubanga atidde Communist Party wa atidde gavumenti naye totya ndi bulungi teri ayinza kunziyiza kukkiriza mu Kristo. Kale mama kale tunuulira naye nga n'omuntu akugamba omukkiririza mu Katonda omulamu wa waggulu ennyo amumenyi w'amateeka naye nga naye akimanyi gwayiganya ye Katonda omulamu omuyinza w'ebintu byonna Almighty God omuyinza w'ebintu byonna. Bannange sitaani bw'ati waziba abantu amaaso. Bayibuli egamba mu Yokaana ekisooka ensula ya 2:11 nti buli atambulira mu kizikiza amaaso ge gaba mazibe nga ne gy'alaga tamanyiyo. Sitaani bano kye yakola kwe kubaziba ekibikka mu maaso tebalina kye bategeera. Kati nno omukyala yasooka n'atunulira family photo najjukira ebiseera bye baalingamu bambi ebyessanyu n'alaba ng'omwami ate akyuse nnyo kyava akwata Bayibuli agye yasome. Abooluganda kyenvudde mbakuutira tewali ensonga yakuwanika. Bannange kati we yagenda mu maaso yasoma n'asoma naye abooluganda mbakuutidde tewali nsonga gy'oyinza kumpa eyinza okukusuula n'ekwesittaza n'ova mu kkubo. Bayibuli egamba nti ebyesittaza tebijja kulemanga kujja naye zimusanze oyo abireeta. Kati omwami mulabire kuona omwami yali bano abalokole abasaba ku Christmas n'alinda Easter n'alinda olunaku olulala olukulu ng'ali awo n'ekigambo kya Katonda takisoma mu mbeera bize ndi kuyigga ssente. Kati we yatuuka buli kaseera yagendanga n'anafuwa era we yanafuwa sitaani we era anoonya ab'okukozesa. Yamusangamu oluggi oluggule gwe yayingira n'akozesa. Naye abooluganda njagala mukimanye nti waliwo amaanyi mu kusoma ekigambo kya Katonda. Kati kino kira kyoba olabirako omuntu wabanga talya mmere ku nsi kuno eno mu nnaku zigenda kuwera nnaku 2-3 nga yenna anafuje takyalina maanyi. Ekyo kyoba olabirako wobanga bw'oba omala nnaku 2-3 nga tolidde mmere oba tolina maanyi. Kati gw'olowooza omwoyo gwe gunaafuna gutya amaanyi agawakkana ne sitaani ng'amazima tosoma kigambo kya Katonda. Obutasoma kigambo kya Katonda neweeba wiiki emu nga tosomyemu wadde oba ogenze
oba otandise okunafuwa n'okuddirira era sitaani waakusangira mu kaseera ako gw'oba owedde. Manyi Bayibuli egamba mu Matayo 4:4 nti omuntu taabenga mulamu na mmere yokka wabula n'olw'ekigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Ekigambo kya Katonda mmere, it is a complete food eri obulamu bw'omwoyo. Gw'obanga oyagala okukakasa omwoyo gwe guba guwulira, gaana okulya emmere ennaku z'ogenda okumala nga toyagala kusoma Bayibuli. Olabe woonaaba owulira, awo onaategeerera omwoyo gwe guba guwulira nga tosoma kigambo kya Katonda. Era abo abatasoma kigambo kya Katonda, sitaani ayanguwa nnyo okubasuula. Obulimba bwa sitaani buba bwanguwa okutwala abantu bwe batyo. Omuntu azina okujja n'akugamba nti Bikira Maria gwe tebatuyisaamu saala zaffe n'okkiriza anti nga naye tayina na lunyiriri lwakusomedde olukuwagira. Kubanga ki obulimba bwonna buba bwangu bwakutwala. Oli n'akugamba munnaye jja tugende tukole kino. Oli n'akugamba nti Yesu si mwana wa Katonda era munnaye Katonda tazaala tazaali. Naye ate nga ffe abasoma Bayibuli etugamba nti kitaffe ali mu ggulu era etugamba nti ffenna bamusembeza yatuwa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Kati oba tosoma kigambo kya Katonda mazima oli ku risiki y'amaanyi. Kino kankiremereko abooluganda kubanga abantu bangi banneekwasa mbawulira beekwasa mbu baba bize tebalina budde bwa kusoma kigambo kya Katonda. Naye mbabuulira there is no excuse which is valid. Era kyenyinza okuba nga kyempuliriza omuntu kwe kuŋŋamba nti nze osanga saagala Katonda kimala. Naye nga njagala okutumirako baganda bange ba Kingsway Studios. Bannaaye producer Renny Robin Mukisa bambi nkutumiddeko nnyo Mukama akumpeera omukisa. Weebale nnyo olw'omukisa gw'ompadde. Muweereza munnange bwe tukola naye mu nnimiro eno ey'okuweereza Katonda. Era y'omu ku bamentals bange abamentalinze mu nseeno ey'omwoyo. Era ebimu ku bye mumpulira njogera munnange yabintendese. Ate nga n'omumenta wange omulala gwe bayita Master David Kulyani. Nawe Mukama akumpeere ddala omukisa. Kubanga omusajja oyo Katonda gwe yayisamu ekigambo kye ne kinfuula kati kyendi. Munnaye nali nazaawa nga munnaye nkola byansi naye Katonda nannyamba n'andeetera omusajja oyo. Nga nkyali ku ssomero mu Hands of Grace mu secondary school n'antereeza n'anziza ku mulamwa. Mbatumiddeko nnyo. Kingsway Studios, producer Renny. Tunuulira kati todda mu fellowship. Anti mbadde neebuuza lwaki bba wange nkuba era nga mumalirivu nnyo okunnemesa okukuŋŋaana. Kati abaweebuuza ekibuuzo lwaki omwami ayagala mukyala we era lwaki omukyala naye ayagala bbaawe? Lwaki abaana baba balungi nnyo eri bazadde baabwe? Lwaki abazadde baba baagala abaana baabwe? Bigendererwa ki abantu ebiba munda mu bantu? Tekiri nti baba baagala kukkusa ebyo ebiba munda mu bo baagala okutuukiza bye baagala. Nze kyenzudde mazima abantu babeera na kwagala kwa nnamaddala. Buli muntu akwagala aba ayagala kufunamu. Nze kyendaba kubanga Eda yampisanga bulungi kubanga nali nkola byayagala era nga byemusanyusa. Bannaye wuliriza naye okuba kati munaye nzikiriza mu Katonda omulamu neŋŋaana okugonda nekyayagala kati yakyuka tayagala kati ye alabira ddala nga mutefu ndi kukiriranya ebigendererwa bye kyava akyuka atandika okunkuba n'okuntulugunya atandise okulaga amaanyi g'ekizikiza nti sitaani alinga akolera mu ye. Ntandise okukitegeera ddala nti ffe tuli bantu banjawulo kubanga ye yakoze okusalawo kubanga agoberera mirimo gye nakukola byayagala kyokka ate nze nonzeewo mazima nakugoberera butuukirivu bwa Katonda. Weewaawo mazima. Omanyi singa sikuŋŋaana era nga sisoma na kigambo kya Katonda bino ebisinga nandibadde sibitegeera. Osanga nange nandibadde nga natwalibwanga ebirowoozo byantola ne ŋŋamba akambiveemu anti bba wange yagambye. Naye famire yange eno bw'ebanga entulugunyiza bw'eti mbirabira ddala nga munaye balinga abatakkiriza Katonda. Kyentegedde nti omukwano gwa Katonda bulijjo gwa ddala kubanga munaye mwebaza nti yandokola okuva mu mannyo ga Kyaka. Era bannaye mwebaza nnyo yebale kundokola. Ndi musanyufu nnyo. Anti buli bwe tutandika okulabirira ku buliwo bw'okukola kwa Katonda twongera okumwagala twongera n'okunywera anti mutuufu kyologedde kyamazima Mukama yeebazibwe. Omanye omuntu atalabanga ku mirimu gya Katonda ayinza okunakufuwa mangu. Nze mmaze okusayininga sooka otunulemu.
twawukana oba teweegaana Yesu woba okyali I'll mulokole lose my job and then nze bangobe ku mulimo Chachi's college ne funds will be kyaki over. bamugobe ku ssomero nze bangobe ku mulimo baleme n'okunkuza awo nedda You need to commit right now. that you'll give olina up your faith. okukyatula oba You'll be just fine. twawukane wogamba nti twawukane awo nga I sirina can't buzibu commit to giving up anti my nze faith. siyinza kwegaana Yesu You know, these years, I've believed in God. omanye My emyaka health gyonna improved, gyonna gyonna and I've been mbadde happy. ngoberera nga ndi I've learned mulokole truths nga and ngoberera how to be a mazima good nga sirina person. This is the right buzibu path in life. era Can lyekkuba you leave ettuufu me linalona mu alone? bulamu bwange mwami lwaki tondeka Don't stand in my lwaki way, oyimirira mu okay? kkubo lyange mwami What part of this is confusing? kiki ekikutabula gwe kiki ekikutabula If you keep this up, wonna asigala ng'oli mulokole bagenda kungoba ku mulimo that's my livelihood. obwe bulamu bwange Will we live on? tugenda kubeerawo tutya gwe nyabo jangu wano You listen up. mpuliriza I forbid you to keep believing in nakugaana God. okubeera ng'oli mulokole As far as faith goes, Bannange, I won't give an inch. nze sigenda kwegaana Yesu sigenda kuva mu Yesu kyava mukuba oluyi Ha! bannange bino bye nabagamba abooluganda nti sitaani wakuyingira otandika okumufaanana ontuga mwami ontuga okyali mulokole gwe nnyabo mwami ontuga nfa Walk out of here today. okyali mulokole tunuulira sitaani kyava muggunda wansi kati zino puletisi zimusaze mukazi wawe akyamukuba naye nga gwakuba tamundiza talina kibi kye yali amukoze nja kukolaga essomo bino byokola bino kyava musambasamba naye nga jjukira twolekedde firimu twolekedde byaliyo true story omukazi wattu bino byonna yabiyitamu kulwa kristo bannange sitaani wakuyingira akuweera ddala kye bayita DNA n'oba nga gw'oli sitaani nga gwe ne sitaani muli kimu omanyi sitaani bwe yayingira Peetero Yesu yagamba Peetero n'agamba nti sitaani dde nyuma wange ng'alaba sitaani ayingidde Peetero yali tagamba Peetero yagambira ddala sitaani amuviire sitaani yayingidde mu mwami kubanga omukyala munywevu sitaani akimanyi nti anaalemesa omukyala bamanyi bayibuli egamba mu Baluumi 8:35 nti kiki ekiyinza okutwawukanya n'okwagala kwa Kristo kuyigganyizibwa kulaba nnaku no tewali kiyinza kutwawukanya n'okwagala kwa Kristo kubanga mu 8:37 bayibuli egamba nti naye tuli bawanguzi n'okukirawo okuyita mu Kristo yatwagala kati omwami I'll ask you one last time. nkubuuza omulundi ogusembayo gwe nnyabo Do you want God? oliyagala Katonda Do you want this oba family? oyagala mufumbo bwo Make your choice. salawo kunze ne Katonda wo no Yesu wo yolondako ani gwotwala weegaana Yesu osigaze obufumbo anti nnonzeewo Yesu wange gwe nnonze naye And amukubye we're getting a divorce. awo twawukana awo nkulekawo nkusuddewo weerabirire wakiri siyinza kubeera wano ng'oli mulokole oba neeganye lukulu Beaten me onkubye over a dozen times the last couple era nga years. bino tobikolangako emabega Just wonna because I believe naye in God. lwakubanga nzikiriza mu Katonda And now omulamu you want a divorce? kati oyagala nakunsuulawo You have ssebo no conscience. naye ng'olinga atalina mu Totally unreasonable. kabuntu You're not even human. olinga atalina muntu bba wange There's no way for me to stay with you. kati sitaani yayingidde omwami I'm on the same path. afaanaganira ddala nga wolaba sitaani kati mwe abalimba manyi Why bayibuli is it that egamba I've been you so many times? bannaye nkukubye emirundi mingi And I still can't keep you in era line. nnemeredde okutereza mu layini gye nkwagalamu bannange Yesu ono yamukola Where do you kyono really stand? kiki kino kyakutukako ne Yesu oyo Will it actually be your faith? Or will it be your ogusembayo home? londako ku makaago ne Yesu wo kiki olwo kyosalawo olonda Yesu We're getting awo divorced. nkusuddewo nkuleka sigenda kubalabira nze era sigenda nakuyingirira okole byoyagala bannange Since you suggest anti divorce, woba osazeewo kunsuulawo sikirinaamu buzibu let's do that. ekyo kyoba okola naye ku Yesu wange kwensibidde kubiira Yesu mu ngalo oyo aba mulokole munywevu We're on two different paths. anti nkyentegedde twakwata can't amakubo live ga together. njawulo byogoberera birala byokuliriza Let's get it birala over with. munnange tunuulira omusajja yagamba iyi omukyalo ono jukira mukyalo we amwagala mukyala wampisa mukyala talina tabu agamba bannange naye alabye ddala ng'agenda kufiirwa omukyalo omulungi ate no ye amukolera ebbaluwa eraga nti amusuddewo amunobye ayagala amusuddewo mbwensonga omukyala yaganye Hey, gwe you nnyabo don't need to move out. tolina kuva mu nju I'm hardly ever home. nze You kankuviire should stay and take care of Chachi. sigalemu olabirire muwala waffe oyo kati naye kyamuluma akimanyi mukyala abadde mukyala mulungi ngera woomulabi bamikazi otalina buzibu bwe yali amukoze naye agamba naye kiki kino naye munaye kuba ayagala agobe obugagga obw'ensi eno
tayagala kumufiiriza ate okuyigganyizibwa n'obugagga zezo ensigo bayibuli zeyogerako ezaagwa mu maggwa. Matayo 13 munnayo. Bayibuli egamba nti ezaagwa mu maggwa munnange. Okuyigganyizibwa okwo bizibu by'ensi n'essanyu y'obugagga bwe bijja tezisobola kubala bibala zibiziyiza. Anti baba yayagadde okunsuulawo n'angamba ku ye ne Yesu nnondeko kwanze ne nnonda Yesu n'ansuulawo. Naye kati munnaye ndowooza kati nja kuba wa ssanyu, nja kugoberera Kristo. Kati buli kimu nja kikola era nga nkikolera Katonda. Nze ndowooza Katonda ampadde buwe na kisa. Weewaawo. With the two of you on two different paths. Anti mwe babiri mwasalawo okulonda makubo ga njawulo. Oli yasalawo okulonda bugagga ate goberere bulamu butaggwaawo. Ekyo kyokoze kisingako. Kakati gwagaana okusaba eyava ku by'obulokole yonna mwati nzikiriza mu mutima nsabira waka biki kubanga watya boosi wo otya mwami wo. Yesu ayogera mu Matayo 10 olunyiriri 37 nti oyo yenna ayagala ekintu ekirala okunsinza nze oyo tansaanira. We received instructions. Anti banayi twafunye ebiragiro ebikwata abalokole. Tuli kunoonya buli mu nju yonna okulaba nga bamulimu abalokole betumanyi. Buli muntu yenna yekkaanye mu kitundu ekimu alondeyo abalokole bamanyi. Naye yulangisi si mulokole oyo. Nange mbadde mwebuuza buli kaseera afuluma ava agenda n'akomawo yandibanga nange nkizudde agendanga waakomawo kireka ava ku mulimu n'akomawo n'agenda ku kyaki n'akomawo. Kati nno gwe bamwogerako ebyo mukazi wattu ali munda ali kuyigiriza muwala we Bayibuli. Bayibuli ekyogerako mu ngero 22 olunyiriri lw'omukaaga nti omwana mukulize nga mu makubo ag'okutya Mukama waalikula taligavaamu. Ate nga mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Manye kyanyiiza Katonda eri we yalagajjalira abaana mutayagala kubanyiiza. Abooluganda muli kuwa abaana mwagala babeere n'obulamu obulungi mubatutte mu masomero ag'ebbeeyi amalungi agali gatya naye temufuddeeyo kubayigiriza Mukama. Mukama aliwa n'ennyakulu ekyo muli wembalirira. Ekyo bataata bamaama mwena muli you will give an accountability ku baana Katonda be yabakwasa. Manye mu China bazaala mwana omu. Kyenva mbakuutira waliwo essomero lwayita Act High School. Ssomero lyabalokole nnyo bambi mutwale eyo abaana bammwe. Baba w'amagezi kubanga lyo ddungi. Baba w'amagezi ate bamala okubawa amagezi babaana baveeyo nga balina ne Kristo banywedde mu Kristo. Ng'ebitone by'abaana bitumbuddwa kati baba bakyali mu Bayibuli bayiga waliwo yakubira maama essimu. Bannaye tunuulira. Naye nga twawulire waliwo abamwesomera mbu mulokole. Nfunye obubaka. Duka waka bawe yali bawe kwe kumukubira duka waka bakuyigga vaawo mangu nnyo nga w'osobola kubanga poliisi ekitegedde mbu oli mulokole bali kujje. Mwana wange weerabirire weyongere okusoma ekigambo kya Katonda sababu Katonda buli kaseera nina okuvaawo mwana wattu nina okugenda kale maama. Bannange tunuulire. Manyi Yesu yagamba temulowooza nti ndeese mirembe. Matayo 10 kutandikira ku 34. Banaye poliisi yayingirawo. Temulowooza nti ndeese mirembe wabula ndeese kwawukana eri maama n'omwana omwami n'omukyala ab'emikwano nyazaala n'omugole. Yesu agamba saaleeta mirembe wabula kitala kwawukanya. Twalabye waliwo abaawukanya n'okwawukana ng'ekibaawudde ye Kristo. Kakati maama n'omwana olwo tebataddewo distance. Baba no bali mu kudduka. Kati mukazi wattu yaddukira eno. Bannaye tunuulira bali mu kwekweka poliisi ebalawuna buli wantu wonna. Bannange lengera balina bwe baguddeko kati wano balina ababaloopa. Tunuulira waliwo abadduka okumanya bababuulidde atuuka butusi na kukukwata yanguwa gwe atuuka butusi kuteekako mpinga. Kati baatuuka waneeno baanoonya buli kintu gwe nnyabo maama wo wakomawo tutegeeze era kutatubulira ky'omanyi nawe tujja kukwata. Kakazi katubeera okweraliikirira wano tumaze okwazaawo tugende tukebere n'awalala. Kyali kikwekweto ky'amaanyi nnyo olunaku olwo. Jjukira tusinziddeko ebyo ebyaliyo naye nga famire ffe tulengera kye bagikoze. Abaali abasanyufu edda sitaani yayingirira amaka gano naye ng'enta bweva ku Yesu. Ebiri mu China abooluganda bijja kutuuka ne mu Uganda olunaku olumu bijja kutuuka mu nsi yonna. Baganda bange siyinza na kumanya muwala wange oba kati ali atya. Mukama
Stay by Chachi. bambi beerawo munkuumire mumpeera amaanyi Mukama. Abooluganda bino ebiri mu China bigenda kutuuka mu nsi yonna. Omanyi abantu abamu balowooza mu America mu sitaani gy'asinga okukolera emirimu gye, naye ne China gye mubuusa amaaso entebe ya sitaani gy'etudde. Okumanya ate bano bakyamu nnyo, batuma n'abaana baabwe amannya Dragoni. Ogenda n'okulaba abalaba firimu simanyi Dragon Tiger biki, ogenda n'okwesanga kampuni efulumeza firimu bagiyita Dragon Tiger Gate. Anti mbimanyi kubanga edda nabirabanga nnyo. Abooluganda ekyo kibazibula ate nga Dragon lyerinnya la sitaani Bayibuli lyekozesa mu kitabo eky'okubikkulirwa, oba mu Luganda lye bayita ogusota. Ey'Oluzungu egiyita The Red Dragon. Mu kitabo eky'okubikkulirwa abaali bakisomyeko tusobola okukitegeera. Naye abooluganda tubeere banywevu. Ebiri mu China bijja kutuuka mu nsi yonna. Omanyi ebiseera by'omu maaso bye tugenda okwolekera, ate baganda baffe abali mu China abalokole bambi bo baabituukamu dda. Naye ngayo Communist Party ekyawira ddala Katonda. Era ensonga lwaki bakyawa Katonda? Kubanga Communist Party nga we nabagamba nti be bakkiririza gavumenti bwe zito eza communism oba ezigamba nti bo tezaagala Katonda mu equation yaabwe. Ideas zatandikira ku musajja ayitibwa Karl Marx edda mu 1800 eyo. Yali mu Germany ne bamugoba n'addukira mu nsi mu Bungereza. Naye ideas zaatunda nnyo mu Russia, abajjukira Russian Revolution ebiseera bya Stalin ne ba Lenin. Era ideas ezo munnange zezaava ku gavumenti nga zino eza China. Kati Mao Zedong abaagwa China independence baleeta munaye ideas zino tebaagalira ddala munaye Katonda mu equation yaabwe, baagala mbu omuntu yeefuge yekka. Sister Leon, some guys came by today to check the gas. Anti munaye waliwo abazze leero era nga balaga balina kye banoonya, naye nga banoonya abalokole. Tunuulira kati mukazi wattu yadduka ewaka naye ng'ensonga yamudduse ewaka Kristo. Anti munaye wekiba bwe kityo nga tulina okusengukawo. Kati bakitegedde nga naye gye yajjukidde nayo bategedde abalokole nti baalika bali mu kitundu ekyo. Kati nabo balina okuvaawo. Tunuulira agenda okulaba poliisi eri muleeya. Kati nno babatege omwoyo mutukuvu kwe kumubikkulira nti wandiba waliwo ekitali kituufu. Kati watambula waliwo abamugoberera. Tunuulira kati otuka ono omwoyo mutukuvu kumulabira nagamba nedda tandika tinkatinka. Tunuulira nengera omuntu akugoba nga alina obusungu bungi nnyo akuttewa gwe kuyita eyoze empita eno. Omuntu akugoba muganda wange naye nga kyakulanga kubanga sitaani yabalimu. Manya kiba kyawa balina ideas zaabwe zebataagalira ddala Katonda kubayingiramu. Banaye akuttewa kati mukazi wattu nengera gye yeekwese wansi mu kati baawulira embwanga zibuggola kwe kulowooza nti ali eyo. Naye ono talina kyate yali yagamba n'otugamba nti neweekuba kufa takutidde. Kati mwe abatiitiizi banaye Bayibuli eyogera ku bikkulirwa Sula ya 21 olunyiriri lwa 8 nti mwe n'abatiitiizi bonna balina omugabo gwabwe. Abatiitiizi, abalogo, abasinza b'ebifaananyi bonna omugabo gwabwe guli mu nnyanja eyaka n'omuliro. Nnyabo omukyala abeera ku maliro guno ogwokuna tannakomawo era takomangawo. Otutegeezako wali baakomyewo. Kale poliisi tekoowanga eyo nayo China tekoowa esigala ekulawuna. Mukazi wattu bambi byamumalamu amaanyi. Era amanyi oba oliawo waliyita ebbanga balireka maama n'akomawo ewaka naye maama takomangawo ewaka. Baataddewo embeera enzibu ennyo tebakkiriza maama kukomawo waka. Basigala bwe bakomawo balambula bwe bakomawo we balambula. Kati Communist Party zineeno zirina ideas zaazo ng'ekyokulabirako bagamba nti it is not late for a gentleman to make his revenge. Nti gentleman takeerewangako kuwoolera ggwanga. Kakati ate Bayibuli we bagamba nti mutowooleranga ggwanga munnaye mulabe gwo mwagale musonyiwe busonyi. Balabira ddala ekyo kibayingirira nnyo mu nteekateeka zaabwe. Bagamba mbu kola obugaga mu ngeri yonna esoboka. Ate nga Bayibuli egamba temwagalanga bugaga kusinga Katonda. Munnange mbwe nsoboka okwagala obugaga y'ensomoka y'obubi. Bannaye tunuulira. Kati nno we yagezaako okubira taata yamugamba yamusuubiza nga wajja okujjayo ku weekend amulabeko. Kale taata kale.
amanyi bagala bagagawale kola nnyo gagawale mu ngeri yonna esoboka ate nga Katonda abagamba munaye ensoboko y'okwagala obugagga munaye kuba bubi ate ebyo bibanyiiza bunyiiza waawulira wabaako oyo omukyala mugobe ofune omulala ate nga Yesu Bayibuli yeegamba si kirungi kunoba omukazi tomugobanga kati yawulira abakonkona kwe kubuuza ani oyo anti nze maama wo kwe kujagulewo nga yeekengeddemu kati waliwo abayingira banyooma oli wano weka oliwo weka Has your mom come by? mama wo tanakomawo My mom's faith is not a crime. naye mama wange yakola musango kirwaki mumulondoola oli mu lusiru gavumenti tekikkiriza era obyakkiriza bimenya mateeka omwana ono talina magezi bannange tubuulire mangu nnyo nga maama we akomyewo aba yakakomawo tubuulire mangu nnyo era oba tetugamba ojja kuba omenya mateeka naawe tujja kukusiba okitegedde kakati mbu kano kakyali kaana kato ensonga lwaki tebakakutte kubako kalokole otuwulidde gwe leka tugende mama alayika taliiwo omala gatubuulira gwobeere bulungi ove mu ebyo byokwereeta akajanja kati mbu balikola nnyo gavumenti ebasiima ejjana kuba ba promotion baya okukwata omulokole oba ogikoledde nnyo tijja kuba mu kaseera ng'omuliwo ebisiya gaba mbu talina musango nnyo gw'amaanyi gwakoze naye omulokole bw'aba mulabe nnyo wa gavumenti sitaani abajjawo Katonda ye DNA banaye gye mwatwalako ya sitaani bannaye abayigiriza baganda baffe mu Langcheng bali mu buzibu ani gwe tulina okutuma abalabule anti mulaba mutya singa mutumanza anti kituufu era katukutume kati badda mu Langcheng bali mu buzibu kati kye babasendiseeyo ono anti Sister Shim naye webale nnyo webale kujja ate kakoli oli mulokole wano olijja kuba oli seefu kiki weetaaga ekirala bajja bamuwa ebirala bye yeetaaga mulokole munywevu ono yagamba ne weekuba kufa takutya alinga wolaba Pawulo yagamba nti weekuba kufa ge magoba anti mu Langcheng abasinga batidde munnange era abalala batandise n'okunafuwa mu kukuŋŋaana so kyo kirungi ogendeyo obazeemu amaanyi okitegedde kano twasinzidde ku byaliyo omanyi mu biseera by'omu maaso okuyiganyizibwa kungi kujja naye bannaye wowe oyagala Katonda n'omutima omutuufu bannange olina okuyimirira obe mujulizi newankubadde ng'oyita mu mbeera ki newankubadde ng'oyita mu kunyigirizibwa okuli kutya abooluganda labira ku Pawulo yagamba nti nze okufa ge magoba abooluganda mwakkiriza Yesu kimu abatiitiizi kakati bannaye baba bakyali awo waliwo abalukonkona bannaye obuzibu buzze poliisi etuuse wano bannaye tudduke kakati bano basaba olugiri baluggule olw'emmanju lukonekone mutulabe by godness tunuulira Bayibuli yabyogerako mu Matayo 24 nti bali bayigganya sinakindi bali bawaayo mu makomera nga kubalanga erinnya lyange kakati bannaye kyava ayingiza bannaye muyingire wano kati nno bannaye baluwaguzza naye wano kisa kya Katonda kye kibataasa kyokka bannaye mukola ki mwenakutaka mwe mubuuza ki waliwo atubuulidde nti waliwo abalokola abakuŋŋaana bannaye temulekaana muwulire iye kyava bateekako emikyeera ono omukyala munywevu mu Langcheng gye bamutumye bamubuulidde nti waliwo abali mu buzibu yaligizayo okubazaamu maanyi kati awayagala okuyingira kono omwoyo mutukuvu kwe kumulabula nti ago nedda abawulira baliwa munoonye mukebere buli wantu wonna kati bayingira naye ate eno webayingidde wano gye beekwese banna kisa kya Katonda kyokka kyekikutaasa Katonda waatakutaasa oba owedde Katonda yabikolawo alagenda okulaba nga tewali nayimirira wano naye nga babukazi watu waali awo kyabakebera mu bibokisi byonna tewali kiraga nti waliwo abantu wano naye mukazi watu gwassa eye agamba dda neweekuba kufa takutidde kulwa Kristo kati kyaba abikola mukino ekitole mukazi mwebadde agenda okwekonka omwoyo wa Mukama n'amugaana nga taliimu ye n'agamba kisoboka kiti abatugambye wano waliwo abakuŋŋaanye abasaba tayagala nangatta okugissa wansi atidde tunuulira
wano Katonda watakutaasa naye ate nga newasalawo n'akuwaayo era gaba magoba gy'oli. Omanyi Bayibuli egamba Balumi 8:28 nti ebintu byonna bikolera wamu ku labo abaagala Kristo. Balumi 8:28 nti era tumanyi nti era abaagala Kristo ebintu byonna bibakolera wamu ku lwa bulungi. Mpuliranga wandiba waliwo omuntu agenda okumulisa nga tewali muntu. Katonda abakwese mu kisa kye. Kisoboka kitya nga tewali muntu wano? Bannange tunuulira tuddeyo. Naye wano Katonda yekka yabataasizza abooluganda nekuna kwekusala kikwenti bannange. Kati abo baddukayo bamanya nti mulangi kyenge si birungi byakudduka. Abooluganda tulina okunywera tuteekeko naffe mota enkalubo. Ekinnuma tutayengera mu biseera webito okuva covid lweyejja naye ate kanisa tegumye kimala abantu bakyali batitizi banafu bannange. Nga tukooye nnyo bali mu byadduka kuliira ku nsiko. Sister, Why aren't you that scared? naye nga gwe totidde ng'oli mugumu. Ano gwe basendese mulangi kyenge baani agamba nti sitidde? Nange omutima gwange gulinga ogwammwe. Naye mujja kuba bulungi mukitegeera. When everything was going fine. Anti ebintu byali bitambula bulungi. Nalowooza nga nina okukkiriza naye nga bitabuse bannaaye. Lwaki nfuuse mutiitizi nnyo nga ebintu bitabuse? Kireka okukkiriza kwange kutono. Anti buli muntu yenna mu kutandika aba atidde. Naye obiyitamu oguma. Banaye balowooza banneewunyisa Saddulaaka, Mesaki n'Abeduneego bagamba Nebukadduneeza nti tetujja kuvuunamira kibumbe ekyo wakiri otusole mu muliro. Katonda ebiseera ebimu ayinza obutakikkiriza kubeerawo era bw'atakireka kubeerawo aba akwagadde ng'alina ekigendererwa kye. Naye otuba balamu batufudde byonna bya Mukama mu butuufu. Anti Katonda bwe bakkiriza munnaye kiba tulina okumugondera n'okumusaamu ekitiibwa ku byaba asazeeko kituufu. Nange nnawe owooluganda gwe mmanyi gwe basibye emirundi 7 era emirundi 2 nga bamusaliranga omusango naye n'okutuusa leero akyali mulokole era w'amaanyi. So okukkiriza okwannamaddala okitegedde weewaawo. Abooluganda ffe newe kuba kufa tetukutidde ku lwa Kristo kati baafuna gye bakuŋŋaanira. Anti newankubadde dragon emmyufu ogwo ogusota Bayibuli gweyogerako guli kutukwata era nga gutusiba tetujja kunafuwa. Mukama yeebazibwe. Amiina. Naye okimanyi nga sisita weebale kujja gye tuli Mukama ali kukozesanga kikozesebwa gye tuli kutuzaamu amaanyi. Naye Mukama nga atwagala nnyo. Anti tulina okukola bye tulina okukola eri Mukama Katonda okukola obuweereza bwaffe gyali buli lunaku tulina kunafuwa. Tusooke tumuyimbireyo n'akayimba. Tibanayo okutukuzibwa kuva mu kukkiriza. Mwe tosobola kutukuzibwa eri Katonda nga tolina kukkiriza. Kati baateekamu akayimba wolera. Kiva mu kukkiriza kwokka osobola okulaba Katonda era kiva mu kukkiriza kwo era oba olina okukkiriza mu Katonda ojja kutuukirira. Atalina kukkiriza tasobola kukola kino. Tasobola kukola kino nga tulina kukkiriza. Woba olina okukkiriza ebikolwa bye bijja kuba nga nabyo bikirabika. Tunuulira kankulekere baganda baffe abakyali nagwe bayimbe. Kati bajja bawunzika akayimba. Bamala okugabanako kye bagabana nga babaako bayimbayo akayimba awo. Kati waliwo omukazi mu butunzi ana gye yaddukira bambi yadduka ewaka naye ng'ensonga yamudduse ewaka yali Kristo. Mrs. Lian nkuleetereyo ekyokunywa anti nange maze okukutungira jaketi yo banaye nga nnungi. Manyi nabadde nakuwadde nnyo we yabadde eyulise naye ate kati ogikoze bulungi banaye nga kirungi. Maama soko gyolabe siriyongo kyatunze tekirabika bulungi nnyo banaye akitunze bulungi yeebale nnyo. Kati wawuliranga mukyala anyumyamu n'omuwala we bambi ebirowoozo byadda eri muwala we kwe kugamba neewunyuba kyaki kati ali atya. Tunuulira kati waliwo abalukonkono oluggi kyaki gulawo kati kwe kujjako layiti agamba bannaye ezo bino bintamye kyaki bannaye jangu gulewo.
agamba nedda banaye sijja kugulawo gwe nga tagulawo. Bano sitaani nabo yabayingira balina ekiruyi kyekimu nga sitaani kyalina nga gavumenti kyerina. Abaganda abatakkiriza mwenna sitaani sitaani nga talina Kristo tosobola kuwangula sitaani byayagala. Era akuyingiza mu DNA ye obeera nga omufaanana nga tewali njawulo na sitaani. Kati mukazi watu wasaawo omutwe okwebaka alota lwaki munjiganya banaye banga batabuka gwe mama waleka n'atuddukako wagana tubuulira gyali teko tubuulire polisi naye nesonga tomanyi gyali otya tubuulire mama waliwa bannange onatubuulira oba nedda banaye simanyi oba tomanyi kale amasannyalaze kakakukube banaye mukazi wattu waddira engulu birooto bya ntiisa byabeeramu mukazi wattu talina mirembe naye ng'entabye eva ku ki Kristo. baganda bange mukazi wattu ali mu mbeera nkalubo okuva mama lwe yagenda takomangawo okwo ne taata naye teyakomawo. Baganda bange mukazi wattu ali mu mbeera nkalubo nnyo naye nga kulwa Kristo bino byonna ne weekuba kufa tetukutya. Baganda baffe tubeere b'amaanyi. Bayibuli eyogera mu Efeso 6:10 nti ekyenkomerero tubeerenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge nga tusitudde ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Kakati yeetegeka era alina gy'alaga 3 or 4 days. anti ojja kukomawo ndowooza nnaku nga 3 ko 4 njagala genda ndabeko ne ku muwala wange. Anti munaye weegendereze ng'ogenze kituufu nja kwegendereza munaye nja kwegendereza. Bambi agamba amaze ebbanga ggwanvu nga tagenda kulaba ku muwala we mwaka mulamba kumpi guyiseewo kati we yatuuka era akyali mu kwekweka kubanga bamuyigganya tebapowanga ebbanga eryo lyonna babadde bakyamuyigganya. Njagala olabe how serious sitaani waakwata omulokole kati agenda okumulengira ng'ali wala kati nno ne muwala we yawulira instinct nti wandiba waliwo omuntu gw'asuubira gw'amanya ajja okwejja alinga alina omuntu gw'alinda kyaki okutunula emabega bannange nga ye maama bannange yawulira essanyu maama mukwano gwa maama abagutegeera ffe awo munnange nza bakitegeera butegeezi. Ndi wano mukwano gwange ndi wano muwala wange bebi wange essanyu bannange tunuulira naye mbatumiddeko mwenna abaganda bange mu Kristo. Fountain of Living Water Ministries mbatumiddeko nnyo naye ng'okoze essomero likutwala litya essomero lirikusumbuwa mama essomero teririna tabu ate okwebaka weebaka ekimala mama nebaka nnyo taata wo yakomawo ewaka nedda munaye mama takomangawo ewaka naye weefumbira ku mmere wayiga okwefumbirayo ko ebintu ye maama byangu si bizibu anti woba ofumba olina okufumba ebirina ekiriisa oddemu amaanyi okitegedde maama naawe nsobola okwerabirira nesookoleke nga siriiwo ofunamuko n'osika ku biwoma n'olya n'ofumakoko ne ku kigambo kya Katonda nti ngezaako maama manyi maama nakusubwa nnyo ng'ogenze okyasaba okyasoma bayibuli mazima mwana wange maama ninga gwe sikyukanga naawulira essanyu omwana wange kati byaliyo true story gye tulengera agenda okulengera waliwo enkovu mu bulago maama si kinene nnyo maama naawe mbuulira biri bulungi byava ku ssomero nedda kati omwana yakyala katayagala kugamba maama wandi waliwo ekikyamu ku bulamu bwe sooka ombuulire kiki mwana wange mbuulira kiki omwana yatandika kukaaba kyaleka bizibu maama nina brain tumor era nga nnyo omwezi ogujja bagenda kunnongoosa nina ekisimba mu bwongo my godness wowe mukama Katonda wange maama yatya sooka ombuulire kino kyakutuukako kitya
My goodness. Ay. Tunuulira. The doctor told me Dokita yaŋŋamba it's linked to chronic stress. nti kyava ku stress etakoma gye nali mpitamu. When you left, Mama manyi we the wagenda. cops in the Red Army Abasirikale ne bannayimba bajjanga nnyo nga bantiisatiisanga nga baagala kumanya oliwa weekweseewa. my teachers and classmates Ku ssomero basomesa bange n'abaana be tusoma nabo bansekerera nga bankyojjakyojjanga were maama. so scared Maama natya at my nnyo. school and at home. Ku ssomero waka wonna nga bikalubo There gye were ndi. a lot of times Maama akaseera kaali kazibu gye ndi. I wanted to jump off the Nze balcony, nayagala n'okuva ku kizimbe ngwe nfe wakiri. but I was afraid. Naye ate natya ne ŋŋamba nti ekyo we nnaakikola siriddamu kulabako maama wange. I'm scared. Maama ntidde. Oh. My goodness. Mukazi wattu kino kyamukuba wala. Chachi. Kyaki. Hey, Ay, don't be scared. totya mwana wange. Totya. Ay. We have God. Tulina By our sides. Katonda ku saidi yaffe. He's our support. Ge maanyi gaffe. Atandise n'okukaba mukazi wattu. Ono mukazi wattu w'amaanyi, mukazi mugumu. Naye kino Unless kimukubye we wala. face, Tetulina kugwamu we just kukkiriza. have to lean on Tulina God. okwesigama ku Katonda. He'll take care of it. Ajja kukikkakkanya, ajja kukikwasaganya. We can't be scared. Tetulina kutya kyaki. My goodness. Kyavaayo amaziga gamuyitamu mukazi wattu. Yagamba Mukama Katonda wange kikino. Kiringa bwenakugamba nti omwana alina kansa w'oku bwongo. Bagenda kumulongoosa omwezi ogujja kufa na kuwona. Ate mu China bazaala mwana omu. Anti munaife tukkiririza mu Katonda omulamu. God's word says, Ekigambo kya Katonda Almighty kigamba God is an nti all-powerful Katonda waffe ye physician. omusawo akyasinze. Teri bulwadde bw'atasobola kuwonya. Dwell in spirit is to Baganda be bange. well. Era amaanyi ge gasobola okuwonya bannaye buli muntu yenna ali eyo. Manyi Bayibuli egamba nti emigga egyamukuba gye gituwonya. Is in his We tuli hands. abalamu oba we tufa byonna biri mu mikono gye. Obulamu bwaffe bwonna buli mu mukono gwe. Yasalawo ekyenkomeredde. Teri kisinza kutuukawo Katonda nga takkiriza. Naye ate nga Bayibuli egamba Baluumi 8:28 nti era tumanyi nti era abaagala Katonda ebintu byonna bibakolerwamu ku lwa bulungi. Naye mukazi wattu yagamba kikino siyinza kukitegeera. Kati nga tukyali awo. Bannange twavaayo eyo. Mukazi wattu kyamukuba wala. Awangudde Sitaani mu ngeri nnyingi. Sitaani yayitira mu gavumenti n'amuwangula nga tatidde. Sitaani n'ayingira mu bbaawe n'ayita mu byonna bye yayiseemu ng'era tatidde. Naye kati Sitaani kye yategedde nti ayagala nnyo muwala we. Kati yajjukira ebiseera byonna bye bayiseemu ng'amuyigiriza okusoma Bayibuli ng'akyali mwana muto. Omwana we yazanyazanyanga waka ng'abuukabuuka. Ng'akola bonna obusesa waka. Kati alabye ddala ng'omwana agenda kufa. Ajjukira bbaawe yamukuba oli olwasooka. Muwala we yajja n'amugamba leka taata muggyeko engalo zo. Taata gye engalo zo ku maama. Byonna yabijjukira n'agamba Mukama Katonda. Nnumiziddwa kino ekiwundu kinene. Sitaani annumiza ebya ddala. Now my daughter is Kati ill. muwala wange mulwadde. What should I do? Nkoze ntya? Banaye buli wotandika okwebuuza ebibuuzo bino ng'obwesigwa wa mu Katonda otandise okubusuula. Otandise okulowooza mbu g'ogenda kubiyitamu otya so si Katonda anaakuyamba atya. Otandise okulaba nga Katonda taabisobole. Naye amazima gali naye era nga tuvudde ku ebyo amazima kyali okuyitamu si kyangu. Naye nga ate kiba kirungi ne twesiga Katonda. Ge tuba abalamu oba ge tufa Katonda Bayibuli egamba yatuwa era yajjawo. Olw'okusalawo kwe munnange. Yatandika okusaba naye nga n'amaanyi takyagalina. I'm really struggling. Mukama ndikuyita mu kaseera akazibu muwala wange. Muwala wange Mukama. If she really does, Lwaki alina kansa? Bannange. what will I do? Mukama nkoze ntya? Nankole ki? Kiki mbanzizaako? Kati mukazi wattu bambi wadde mu kunyigirizibwa. Yasalawo yeebuze ku Katonda ky'abaakola. Yatandika okutambula naye nga n'amaanyi tagalina. Manyi ekituuka ku mwana omukyala kimukuba wala naddala mu China bazaala mwana omu. Jjukira bambi ate wamaze okumulabako yadduse n'addayo. Kati walengera abaana bava ku ssomero n'alengera n'agamba kale lengera n'omwana wange naye yandibadde musanyufu ngaabwe. Naye kati ali mu ddwaliro ate ekimuluma tasobola na kugendayo mu ddwaliro nti amujjanjabe. Talina ne gwamanye nti aliyo nti amujjanjaba. Baganda bange kino kyamukuba ennyiike n'agamba Mukama Katonda wange. Nabagambye ekituuka ku mwana omuzadde kimukuba wala. Bannange
manyi olunaku lumu nafuna accident I've realized naye maama that yonna gye yali all of these situations yakimanyi naye nti nfunye obuzibu abaali ne maama baŋŋamba yatandika kukaabanga linnya lyange mutabani wange Jona Sister Leon, bannange what's wrong? era bwe natuuka baŋŋambirawo nti munaye dakiika ezo nyini z'ofuniremu accident maama gatandise okukaaba erinnya lyo naye nga amazima saamukubira esimu yategeera instinct Katonda yatuconnectinga n'amanya nti waliwo ekikyamu ekikwatagana ku mwana kikuba wala omuzadde kati baba bali mu fellowship nga mukazi watutaliiwo era bagimala mangu n'abagamba naye tulabagana edda yajja okwoza nga n'amaanyi agakunya olugoye tagalaba sitaani yamukubye bbulo buli gyamumanyi w'amaanyi sitaani yategedde obunafu bwe nti gonkwata ku mwana ajja kunafuwa yamukubye bbulo amazima ku luno kyamukutte naye naleka famire yange emabega ngenda empeereze Katonda Katonda yandibadde atukuuma wakiri yandibadde atukuuma lwaki muwala wange abeera ne kansa mazima Katonda aleme kugezesa kukkiriza kwange nkyewuunye lwaki Katonda kino yakireseewo ne kibeerawo baganda bange mukazi wattu yaweddemu amaanyi Sister Leon muwala wakyakuli ku bwongo obwo andi siyinza kulekerawo kumweraliikirirako bannange simanyi nakumanya wa Katonda kikyayagala nkole era lwaki yafunye kansa Katonda yabaddewo muwala wange ng'afuna kansa anti ekikuluma nga naye mulwadde tali mu mbeera nnungi ate nga tosobola kugendayo kumujjanjabako kyemanyi kikuluma naye waliwo wano ekigambo kya Katonda katusomeko ojja kuzzibwamu amaanyi munye ekigambo kya Katonda kirimu buli kyakuddamu kyonna kye tuyitamu naye tuba tuyita mu kaseera ak'okutulugunyizibwa banaye tusigale nga tusoma ekigambo kya Katonda era ekiyinza okukutaasa mu kigambo kya Katonda ekyo woba okisoma kwe kukikkiriza ng'ekigambo ekivudde mu kamwa ka Katonda naye wokukwata ekigambo kya Katonda ate notakiricognizinga ng'ekigambo ekivudde mu kamwa ka Katonda kyennyini mazima ate awo oba osudde poyinti labira ku Yobu yayita mu kutulugunyizibwa naye yasigala mu nywere sitaani walizola weakness point yo ajja kwagala nyaje kukuba bangi abasudde bosiwo n'akugamba togenda kusaba kubanga sitaani wakupimapima bw'ati alabanga gwe sente zakuwamba tosobola kubeerawo we zitali gwe ng'akumaze ate abalala oyagala nnyo omukyala wo n'akufuukira ttabo ba oyagala nnyo bawo n'agamba sibyagala wano n'ogamba munnange anti kati so buli muntu yenna sitaani amutega emipango egy'enjawulo ng'amaze okuzula weakness point yo waliwo ate abazipu ezitanywera abo bagezako oyo bayimuka wabasuula wansi naye nga bayibuli egamba nti mu Bathesalonika ekyokubiri nti omubi ono omwana w'okuzikirira the man of lawlessness waali bikkulirwa baganda bange ajja kuba n'obuyinza bungi ajooge buli kintu kyonna ekiyitibwa Katonda kati no baamala okusoma nagamba manyi we nawulira nti muwala wange afunye kansa obunafu bwankwata okukkiriza kwange kwanafuwa anti we tubirekera Katonda ebyo atuluŋŋamya mu ngeri ye tusobola okuwangulamu okitegedde nkitegedde mukazi watwambi yabadde anafuje naye bambi weba kyeyalinze wano ekigambo kya Katonda kimuzimbye aziddwamu amaanyi kati we yaddayo ewaka yambi yateekako ne gospel music n'atandika okuwulira nga bamugamba nti obanga oli mu kaseera k'okunyigirizibwa tolina kutunuulira mubiri gwe wabula n'okwemulugunga teweemulugunyizanga Katonda abalokole mwe namba kutire temuve ku music atali wa gospel abatwala mu kuzikirira naye buli woliwulira ennyimba ez'obwa Katonda zijja kuzzanga buza eri Katonda mbakuutira era buli mu sinema zenkola nja kusigala mbawoninga ku bintu bino ebyokolewa sinema busoopu ebyo byemulaba bannaayo muwegiza n'abaana bamwe okubiraba naye nga bibatwala wala nti munaayo olina okutegeera Katonda kyayateekateeka era naye weegendereze nga teweemulugunyiza Katonda kati wawuliriza oluyimba yategeera nga oluyimba lulinga olwokera naye nti kisanyusa Katonda obanga oli mu kunyigirizibwa ne woba okaaba obanga ne gw'oyagala omufiiriddwa n'onywerera ku Katonda kwe okwagala okwanamaddala okwa Katonda era kwe kukkiriza okutuufu labira ku Ibulayimu yali mwetekefu n'okufiirwa mutabani we Isaka olwa Katonda era nga teyeemulugunyiza kwe kukkiriza abooluganda
Yobu yagamba nti munaye Katonda yagabeera yajjawo tunaafunanga birungi byokka okuva eri Katonda. Naye ate ng'ewa Katonda teva bibi. Buli kyonna kyakkiriza ne kiva ne kijja gye tuli. Baganda bange kiba kya bulungi bwaffe kati yadda ku personal basis. Njagala olabire ku mukyalo no yajja muwasa kinoomu obwe tulina okukoŋŋaana ne tusoma ekigambo kya Katonda. Very good Bible studies ne tubeerayo. Naye ate naffe obasa kinoomu nga tuli eyo gye tubeera kitugwanira era naffe okusoma ekigambo kya Katonda, si kulinda lwa Sande okubeko ku Bayibuli y'akafuufu munnange. Anti munaye osanga abalokole olumala okuva ku kanisa n'omubuuza musoma yayigiriza ki nga takijjukira. Waba Katonda amuyambe n'ajjukira ku Lwesande omusanga ku Lwokubiri n'omugamba musoma yabuulira ki ku Sande takijjukira. Naye ate ng'ekigambo ky'otajjukira tosobola kiteeka mu nkola. Buli muntu yenna ateeka ekigambo kya Katonda mu nkola ateeka okuba nga asoose n'akisoma n'akitegeera n'akijjukira. Mwoyo wa Katonda gumwetaaga nnyo. So many believe in me to avoid the Manyi suffering mbadde kyabagamba Basessalonike ekyokubiri and to ensula ey'okubiri Bayibuli egamba nti omwana ow'okuzikirira oyo ajja kujja acyankalanye wano ku nsi. Wali bikkulirwa ajja kujoga buli kintu kyonna ekiyitibwa Katonda. Ajja kutula mu kanisa nno yeeyite Katonda era ajoge buli kintu kyonna ekiyitibwa Katonda. Naye Bayibuli egamba mu kaseera ke kibadde kimulobera akaseera ke nga tekannatuuka kajja akaseera ako kandiba keekano oyo akubikkulirwa. Manyi Antichrist y'omuntu yenna atayagala ddala Kristo. Bano abakyala kibava tebaagala Kristo kubanga munaaye ye abagamba sonyiwa akunyiiza ate we bagamba olina okuwoolera mu tekibangako kikeerezi n'owoolera gaggawala mu ngeri yonna gy'osobola ate nga Yesu akugamba nedda minzaani ez'obulimba Katonda tazisanyukira. Ebintu ebyo bibanyiiza era bagamba mbu okukkiriza mu Yesu kimala ku muntu eddembe kibayingirira mu ddembe lyabwe so baagala bakole bo nga bye baagala. Omukyala oba omukooye mugobe ofune omulala. Naye ate nga Yesu takukkiriza ebyo balabanga byakubayingirira. So mbu it is an essential policy gye bali kyamaanyi nnyo gye bali okusaanyawo okukkiriza mu Kristo. Wakiri era beekwasa mu babuda manyi obuda gawutama munaaye yafa dda yafa dda naye bo bebagoberera era bagamba bwe buwanga bwabwe kati bana abazungu baba bajjawo nnono zaabwe. Naye ate ffe tetugoberera by'abazungu ntoba ffe tugoberera kigambo kya Katonda. Oba oli muzungu oba olyani oba olyani manyi Katonda kwekyo talina gwasosola. Ate mbabuulire ekibi Katonda kyatasonyiwa muntu. Waliwo ekibi Katonda kyatasobola kusonyiwa muntu. Kyekyobutalokooka tosobola gamba nti Mukama ansonyiwa nze nagaana okulokoka naye nakola ebirungi bingi. Ate nammwe abaanafuwa Bayibuli egamba aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero alirokoka. Bayibuli egamba omuntu akoma mu kkubo n'afuwa okubivaamu Katonda tamusanyukira n'obutuukirivu bwe bwonna obw'emabega Katonda nga tabubala. So mbakuutidde munywere paka ku nkomerero. Naye neemulugunya munda mutima gwange we nafuna nawulira okwemulugunya mu mutima gwange ne ngamba naye nakolera nnyo Katonda nga manyi Katonda yandibadde ankuumira famire yange nentandika n'okubuusabuusa ne ngamba Katonda yalese ate omwana wange okulwala ng'ate muweereza. So ekyo ne kindaga nti kireka nabadde nnenya Katonda. Awo ne mmanya nti okukola kwange kwonna ne saddaaka zange ze mbadde nkolera Katonda bibadde bulimba. So nga ninga akola kubanga ninabe njagala Katonda ankolera ebintu byampankuwe Mukama kankuweereze naawe onkoleremu kino. Ekyo nedda kiba tekijja tekuba kwagala kwa namadala eri Katonda. Naye kino ekigezo kyenva okuyitamu mazima kyolesezza nnyo okwagala kwange eri Katonda n'engeri gye mbadde ndowooza nti gyempeerezaamu Katonda. Ndabye ng'ate ninga ayagala Katonda ku lw'obukwakuliza obumu mazima Mukama ansonyiwe ku lw'ekyo. Naye kirungi nti oyinzeemu essomo kwekyo muwala wo kyayitamu. Mubutuufu omanyi abala wa baptism by fire twalabako ebintu ebyagala okufaanagana bwe biti. Ne musajja wattu Mr. Songo yali munywevu bw'atyo naye munnange kyeyayitamu kyamuleetera okubeera nga anafuyiziwa. Tunuulira naye nga zino emovi tujja sigala nga tulaba n'endala vijja Jonathan nga bulijjo. Whatever aspects in man are impure, tunuulira naye ng'abooluganda mbakuutira temunnafuwanga tewabanga kintu kyonna kibaawukanya na kwagala kwa Kristo mu mbeera yonna.
ekigambo kya Katonda kye kituleetera okutegeera obunafu waffe n'obulyake bwaffe bwonna. Tetulina kunafuwa mu mbeera yonna. Niwe kibaaki Bayibuli egamba tewali kiyinza kutwawukanya na kwagala kwa Kristo oba kuyiganyizibwa oba kulaba nnaku. Abooluganda kyenvudde mbakuutira mubeere banywevu era mubeere b'amaanyi. In whichever aspects you are still bound by Satan. Tunuulira. And in whichever aspects you Omanye still ne retain Peetero the mu desire bikola by'abatume for ensolo ey'okuna baamutwala mu lukiiko bamugamba yeegaane Yesu oba tebaddamu kubuulira bakola kintu kyonna mu linnya lya Yesu. N'ababuuza ekibuuzo baali ne Yokaana. Naye mumutubuulire mwagala tutye mmwe oba Katonda omulamu? Mutubuulire kye tubalusalawo ku Katonda omulamu nammwe tukoleko ki? Ate nga bw'oba olina amagezi tosobola gamba nti tokola Katonda omulamu kyayagala. Abooluganda kano kakubazzaamu maanyi mwenna mbakuutidde nkajje ku mutima gwange. Abafumbo mwenna mbakuutidde kati fe abakyala essingo nammwe mbakuutidde basingo bannange towasanga muntu atali mulokole kubanga ajja kufuukira ekikonge mu Bwakabaka. Naye Bayibuli egamba ekitangala n'ekizikiza tebisobola kumikisinga. Bakolinso ekisooka bwe tubegamba. Anti nange nali mmanyi mpaayo nnyo saddaaka ku lw'okukkiriza kwange mu Katonda era nga mmanyi nkola nnyo ku lwa Katonda era nga njagala Katonda njagale. Naye ate ono Sitaani we yabadde atandise otugoba Dragon ono emmyufu yatandise otugoba nentandise okwemulugunya nga mpulira bintamye lwaki tuyiganyizibwa nnyo. Nenkiraba nti kireka njagala Katonda nga ndi mu mikisa nga ebulamu bulungi era nga nze ntya n'okubonaabona ku lwa Kristo nga sibyagalira ddala. Naye ate kati nentegeera ddala nti neetaaga kulungamizibwa okuva eri Katonda amazima gennyini. Singa nange bino tebyatutuuseeko sanditegeeredde ddala mazima. Omanyi Bayibuli eyogera mu Proverbs oba engero ensolo ya 17 olunyiriri lwa 21. Bayibuli egamba nti fire tests the purity of silver and gold but the Lord tests the heart. Nti nga olaba golodi ne silver wagezesebwa mu muliro ne Katonda bw'atu wagezesa emitima gyaffe alina byaleeta ne bitugezesa ne bitutukuza. Ate ndi musanyufu ku lw'omukwano gwa Katonda gw'alina gye tuli mazima. Nange mbadde nsoma wano ku kigambo kya Katonda era ne binzizaamu amaanyi era kannyongere mbasome. Leeta mbasomere leeta nze abaasoma munnange. Anti Katonda Jobu teyeemulugunya ku Katonda era munnaye talina kintu kyonna munnaye kye yasaba Katonda nti kiikino kyoba teyamuteekako bukwakulizo. Naye newankode yayita mu mbeera enzibu yasigala atendereza Katonda era nga bwe yali atendereza Katonda teyatendereza Katonda lwa birungi byokka bye yali amukoledde. Ne we yali mu mbeera enzibu yasigala ye agolomiza Katonda. Tunuulira newankubadde oyita mu mbeera ki erinnya lya Mukama lirina okubeera nga ligulumizibwanga. So baganda bange Katonda ye Katonda bulijjo. Abooluganda tetuteekanga Katonda ku bukwakulizo. Bayibuli egamba nti tetwemulugunyanga buli eyeemulugunya yenna nga tannategeera mazima. So tutambulire mu kwagala kwa Katonda tugumiikirize byonna byonna. Naye Bayibuli egamba mu kubikkulira ensula ya 2 olunyiriri lwa 7 nti aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero ndimuwa olukusa okulya ku muti ogw'obulamu. Era ne mu kubikkulira ensula ya 2 olunyiriri lwa 10 nti aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero n'awangula oyo tajja kulumwa mu kufa okw'omulundi ogwokubiri. So abawangula abalemerako abo Katonda baayagala. Abooluganda tubeerenga b'amaanyi mu Mukama waffe tusobole okuyimirira ku lunaku olubi. Tewabangawo kintu kyonna kyonna bannaye kituleetera kutunuulira kudda mabega. Bayibuli egamba nti omutuukirivu bwadda emabega emmeeme ya Mukama temusanyukira era n'obutuukirivu bwa Katonda bwonna munnaye bw'aba yakola byonna eby'emabega Katonda aba tabibala. So abooluganda kyenvudde mbakuutira mubeerenga b'amaanyi. Tunuulira tetwagalanga Katonda nga tumuteekako conditions oba ekintu kyonna wabula bulijjo tubeere b'amaanyi. Tubeere b'amaanyi baganda bange tubeere b'amaanyi kubanga tetuli banafu. Manyi Katonda tegatuyita kuba banafu. Katonda yatuwa amaanyi agatumala. Baganda bange tunuulira weewaawo njagala abooluganda tubeere banywevu ebyaddala. Kano nkakoze kubazzaamu maanyi mwenna abanafuwa mwenna abaava ku Kristo
naye nga mbeera za nsi eno abooluganda tewali bakyakwekasa. Manyi Bayibuli egamba nti tulina olufulube lw'abajulizi abatumala abaatusooka kye baakola. Lengera abasajja ba Pawulo, ba Peetero, newakuba kufa, ba Siteefano bamuba amayinja ne bamutta, naye nga tawanise. Abooluganda, manyi Bayibuli egamba nti wakiri okugumiikiriza bino otagenda mu muliro gw'olubeerera. Manyi Matayo 24 tebitukweka bino byonna nti bijja kubeerawo. So abooluganda, omuntu yenna ow'amagezi atya Katonda. Omanyi Yokaana ekisooka sula yakubiri Bayibuli egamba nti munnaye omuntu atya Katonda alibeerera emirembe n'emirembe, naye ate oyo atatya Katonda aba muzibe. Munnaye atambulira mu kizikiza, ate buli atambulira mu kizikiza gy'aba alaga abatamanyi. Anti kyentegedde wano binalinga mmanyi nti binali nkola nnyo tebyaviira ddala eri Katonda, nali sibikola ku lwa Katonda. Kati for example nga Yobu we yategeera nti bye yali akoze byonna yali tabikoze ku lw'amaanyi ge, byava eri Katonda. Newankubadde era bifiiridde teyakolimira linnya lya Katonda, wabula yaggulumiza bugulumiza linnya lya Mukama. Kakati mbadde neebuuza kati Katonda kyayagala nkole kye kiriwa? Katonda ayagala nkole ki? Kati nno ntegeeredde ddala amazima gennyini nti n'okusoma ekigambo kya Katonda, era ntegeeredde ddala nti ebintu byonna byonna biri mu buyinza bwa Mukama. Oba ndi mu mbeera ki, kati obasajja lena atambula etyo banaawona muwala wange oba taawone, byonna mbirekedde Katonda. Bw'aba mulamu Mukama agulumizibwe, ne bw'anaaba afudde Mukama agulumizibwe. Amiina. Tufe ekigambo kya Mukama kya ddala. Waaw! Kakati olaba amanyi agale mu kukuŋŋaana, we baakuŋŋaana tebaasigala kyekimu. Abooluganda mbakuutidde mubeerenga b'amaanyi temuddirira. Abooluganda, kati nno bajja gye bakongolera bannaye tuwummulemuuko. Anti kituufu ate munaye Muslim nawe naleeta gye nkuleetedde katunyweko ne ku mazzi. Kati abo oyinza okulowooza bali mu kukungula, kumbe bali mu kigambo kya Katonda wakati. Kano bakakozesa ng'akakodyo, bakolage bagabana. Anti munnaye waliwo akuleetedde leeta eno erayika ogyetaaga nnyo. Naye mukazi wattu yasibyewo omutima n'agamba byonna ebijja oba afa abamulamu siwanika, nkyali mulokole mumeevu. Kati nno leeta yava wa muwala we. Maama, nina amawulire amalungi. Anti bannongoosezera navuddeyo mu theatre bulungi nnyo, tewabadde buzibu bwonna. Nali ntidde olunaku lw'okunnongoosa ne nsaba Katonda, ne musaba ampe obuwanguzi nti tewabaawo kikyama mu ssajja yange okulongoosebwa kwange. Ne maama okimanyi bwe namala okusaba saddamu kutya. Naye bakampolampola nalaba ng'otulo ntwala mpolampola. We nagenda okudda engulu nga bamaze okunnongoosa nga biwedde, dokita n'agamba nti abimutambulidde bulungi, tebimutawaanyizzaamu wadde. Nensanyuka nnyo maama, ne mmanya nti Katonda yankuuma era ndi musanyufu nnyo ku lulwe. Maama toddamu kweraliikirira. Mbadde mpona era kati mponye bulungi nnyo. Kati teweeraliikira, tobulwa tulo. Gwenywera bunywezi mu kukola emirimu gyo, era sigala ng'olina okwagala kwa Kristo. Kati mukazi kati weyayita ekigezo, Mukama yawonya omwana. Kubira Yesu mu ngalo, bino biriwo kaseera buseera. Amiina. Gwe. Abooluganda tuyite ebigezo, tugende ku ddaala eddala, munywevu ebyaddala. Naye abooluganda kano kalimu ekyokuyiga si kitono. Mbatumiddeko nnyo omusomi wange Frederick Luganda ku Fountain of Living Water Ministries, nkutumiddeko nnyo. Mukwano gwange Mukisa Reuben nkutumiddeko nnyo. Bambi mbakuutira muleete ennyimba ku Kings West Studios. Kola ezo ennyimba ze mungulira ze tusoosa nazo. Mukama ajja kubawa omukisa. Era munnange musajja munywevu ebyaddala. Ababwetaaga buno mu bunoonya VJ Jonathan, bambi twetaaga obuyambi bwa financially kubanga amazima gali ntwetaaga okukwatirwako omukono. So yenna oli eyo ng'okiwulira bambi osobola okutuwaako omukono. Mukama nga waana abakulungamiza kubanga amazima gali tulina obwetaavu bwa ssente mu mulimu guno. Naye nga Mukama bampeera omukisa, abwetaaga tukyalina bungi nnyo.
sobola okebera ku website VJ Jonathan obeera nga obufuna yeewaawo siyinza kumaliriza nga bannaye situmiddeko muto wange Mukisa Victor nkwagala nnyo bambi kakati ne Mukisa Shedrack naye muto wange waddala mutumidde Nasamura Evelyn mukama akumpeera omukisa bali okutuleetera omukolo ogw'ekitiibwa waka munnange mukama akuwa omukisa ate nga ne mukulu wange Nakyojo Irene nga nawe nkutumiddeko nnyo kakati kitange Mukisa John gwe nkutumiddeako ensusso kubanga bino nga biŋŋamba tebijja kulema kubaawo era munnaye mbimanyi nti bijja kubeerawo ate ne mange Christine Naabasiri nawe nkutumidde ebyaddala nkwagala nnyo Kamala kubanga onjagadde bannaye mbaagala nnyo famire yange Fountain of Living Water Ministries bannaye mbatumidde ebyaddala Christine Onasuti Miracle Center naye nkutumidde ne Nasuti Miracle Center Church nkutumidde Brothers of the Week nawe nkutumidde Pastor Joseph Serwadda nkutumidde ebyaddala ne Tom Mugero ow'Emutundu nawe nkutumiddeko nnyo ebyaddala so weewaawo mukama bampeera omukisa Kingsway Studios bambi mbeebaza nnyo okuba omukisa ate gwe mumpadde okukwatagana nammwe okuweereza mukama era katusabeko wamu ffenna muvi eno webeekukutteko ayi mukama Katonda omulungi eyatonda eggulu n'ensi mukama njagala okwebaza ku lwa sinema gy'otusobozesa okulaba taata mukama mugisiiringa mu musaayi gwo era mukama buli kabuli tetulabye kyonna kibeere nga kinyikiddwa mu musaayi gwo okukyusa okutereeza n'okukola okwagala kwa mukama eri abantu ba Katonda wange mukama nsaba wabeerewo okukyusibwa mukama okuba emitima egikalubayo Katonda wange mukama bamanyi g'ekizikiza gonna agayingira abantu ne gabakozesa ensobi ne babeera abaddu eri ekibi kubanga ffe tetuli banafu mukama twasalawo okukola kyeyagala gwe Katonda wange tuwakana n'amaanyi g'ekizikiza gonna omulabe sitaani byonna byapanga bijja kulemererwa teri kyonna kyonna kijja kutuukirira gye tuli mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata era mukama taata lekejera bamalayika mukama lize abaana abadde banafuye ewaka ng'obazaamu amaanyi mukama ng'otwongera obuvumu n'ekisa kyo mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu gwe yagumya Saddulaaki Mesaki n'Abeduneego mukama gwe abantu b'obuvumu bwe bumu kubanga Bayibuli egamba nti tetwaweebwa mwoyo wa kutya wabula ow'obuvumu era n'amaanyi tetuli banafu wabula tuli b'amaanyi weebale Yesu weebale Katonda ffe amen tusabe nnyo okukkiriza okuyita mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amen mukama abawa omukisa